DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. President Museveni ebbanga lyonna abadde mu kalungi eri ggwanga Uganda. Serious? Ebbanga lyonna ebitundu 99 ku 100 tabadde mu kalungi eri Buganda. Banjike Munnalwanda omukulu bamuvandimwe His Excellency the President yalina interest yakweka abo be yalwana nabo. Bwe bamala okufuluma ebweru, interest eyo n'atandika okugiraga wabweru. Bwe batwetera Nadduli ne batubba emyaka egisukka mu 12 twasibira mu operation with creation. Ng'akagambo kali kenaga nti was not a fundamental change, it was just a mere change of guards. Ne Nadduli bwe yali emaze okukyuka okuva eri ng'agikayanisizza ate twakyuka kudda twasitula baffere bennyini be twazza ate mu operation with creation. General Salemu ekyo ekikwatagana ku operation with creation kabadde kabbiro ka byansimbi naye so si buweereza. Ate ensonga y'abalifigi wanda tuneko mu campusi zonna eziri mu ggwanga ondagemu ba refugees abo nga dda specifically si bannalwanda ba refugee abo olwaleero batunuulire abazze nga babatoleddewo campusi eziraga nti tulina ba refugee wabula nga gwali mutego gubateekako mu bannayuganda okwongera okuyingiza eggwanga ly'abannalwanda okuba eringi mu ggwanga Uganda. Gwe tuukayo tule mu campusi ezo bw'oziraba kaali katego ogwo mutego mukujje kunzi refugee camps zongedde bannalwanda kuyingira ggwanga na Barundi. Kituufu kale bwe tuba nga tukyali mu third world engeri gy'abavumamu ennaku 35 gyogenda mu kwana ng'eggwanga limye okukyusa mu status yaffe tufikemu abo bali at least second ne tukyali mu third world country mu myaka 4 gwe naawe ogamba nti ofuze bitegerekeka otereeza banneiba bitugase ekinga eggwanga eryo likulemye okutereeza. Kale awo emikaga egyo gyabadde ateekeddwa okuteeka gyatontabala nga siri kutabaala oluvannyuma lw'entalo zabadde awakulayo n'abo baga nti abatereeza Somalia, atereeza South Sudan, atereeza Rwanda, atereeza Burundi. Awo tutulabye mu makulu mweyo lwaki yatereeza ensi ezo ng'eggwanga Uganda ate liri mu matigga ate bannazza abejjako bwejja abamu battibwa buttibwa mu lukwesikwesi nga nti gundi yafudde Kasirye eggwanga yafudde gundi mujasibwe gundi yafudde gundi yakozesa abasigaddemu nga mmaje mwebali bafulumiziddwa ng'ate baba wa retirement. Museveni akalungi okanoonya ne kakubula kaali. Njagenda butereevu wa Honorable Jakana Sulaiman Nadduli ababuuzeeko oluvannyuma lw'okubabuuza mwe tugenda okujja omulamwa gw'olunaku olwaleero naye nga nkuleetera obubaka abantu bakwebaza ne bagamba nti kizibu nnyo wano okufuna omuntu asomesa newankubadde nga tebikyali biri byambooko kugaba diguli naye at least abayize bakoze eki bayize so abasinga basiima ne baweereza obubaka buno na buli n'abasinga abatannasiima nabo ndowooza babeereyo ne bayiga ne beebaza mitima gyabwe. Osobola okweyambira mu komenti awo ne weeyambisa esayidi awo n'osobola okubeera nga oweereza ekirowoozo kyo oba naawe okwebazaako kale n'aba Honorable Jakana nkumutuusaako. Ssebo wasuze otya? Nasize bulungi bannaati M.i.S.O ate era mazima ddala n'okwebaza entakera ebbanga lyonna butalekaayo bigambo bigwanidde ku ssaawo mu bantu n'ebigwanidde okuba nti bimanyibwa naye ebiseera bisinga tetujja wano mu kusingagana oba kuwakana naye kuwabulagana nga y'ensonga enkulu. Nabwe kityo mu bigambo ebyo bitera okussaawo tuteekawo ebigambo ebigwanidde amatu okuwulira n'ebinaanyuma mu bantu newankubadde tekitegeeza nti biba biweddeyo by'oba omanyi naye oteekawo ebigwanidde omuntu asobola okusinziira ku ebyo addemu okukola lisaaki we oba okunoonyereza okukwe mu bulambulukufu obw'ekitalo. Nabwe kityo banna Uganda bannange most especially banna Buganda abwe tukkiriza mu lusawo lumu olukkiriza mu nkola ey'obwakabaka abakkiriza mu nkola eya unity in diversity abakkiririza mu nkola eya federal system n'abakkiriza mu nkola eya individual merit. Olwaleero nzize ku nsonga ya kutunuulira
bukulembeze bwaffe buzze butambula n'okulayira bukuteekeddwa okutambula. Naye amakulu nti njagadde kubabuuzaako nga bwe tutera okukoleseganya obwanga mu ngeri emu oba endala. Nze Jakana Somani Nadduli mutabani w'olutabaalo. Kale mu nkola eyo omusaayi gwayika gwali mungi nga gwaffe nabakitaffe baganda baffe naye nga bonna bw'otunuulira oluso olusinza okufa n'okwonoonebwa ebyalwo ate baganda. Kale nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi n'okukkiriza nti mu mbeera yonna tutambule mu ntambula gye tubadde tutambulamu esinga okuba ey'omutindo. Naye before nga situnnaba kugenda mu maaso njagadde mpiseewo message eno ensi egitegere mu bulambulukufu bwayo eri abo bekikwatako most especially abaganda. Natuma omulimu gwe sijja kwatuukiza linnya naye nga guva mu bakulu abalangira n'abambejja bagunkwasangezeko gussa mu nzisa eya magezi era awagwanidde gusobole okutuukamu abo bekiteekeddwa okukwatibwako. Naye bwe bantuma nasalawo okubaako abantu be nayita mu background ne mbategeeza naye era nabo saabategeeza mulimu ki ogwo era abasinga bonna nasindika message naga nti ninawo kyenjagala okumaliza neetaagawo obuyambi naye obuyambi obwo si bwa tteeka nti kyenjagala okusabira essente ezo nti kyabuwaze bw'oba tusobodde kiba kitegeeza nti si lutalo ate tononyezebwa era nti nsobi. Naye nateekako nti neetaaga miliyoni emu omukyalo omu nansindikira $50,000 omukyalo owokubiri nansindikira $25,000 omulala nansindikira $20,000 nenfunayo yasindikira $5,000. Naye abasinga tebaayagala kwatuukiza mannya gaabwe era sijja kikola kwatuukiza mannya ago naye ng'okuyisaawo kw'ebigambo bino nazzemu okubalira omulimu ogwo okugwikira mu butuufu bwago nga gujja kwetaaga $3.5 kubanga kye bansindika okukola kigazi nga te kidde eri Buganda mu Bwakabaka bw'e Buganda buno. Kale nalibadde njagala okwatuukiza omulimu ogwo nga mumaze okugumala olw'abano abatuyingiramu ng'ensega mu nkola eyo naye nga nja kwetaaga obuyambi bw'essente ezo yenna gwe kikwatako nsobole okutuukaganya omutindo gwo gw'abalangira n'abambejja gwe bantegeeza okubaako kyentuusa wamu ne kankaka. Kale nja kubasaba okuba ab'eggonje bwe bbanga lyonna nga bwe mwakoze Bayibuli egamba nti mwaweebwa buweebwa nammwe muweeyo buwi. Kale mu nkola y'emu nsoose kwebaza okubategeeza nti omulimu gwe mwakola gwa ttendo essente ezo ku ssimu kweziri naye era temugezaako kweraliikira mobile money yange kubanga nagiwaabira ku gavumenti ne mbategeeza ne ku poliisi ne baga nti nina mikwano gyange mingi ngeri gye mbadde looya mu kuuza kw'amataka kono oba emisango gy'amataka abantu badde batuwa trust nnene nga basobola okusindikako essente ku ssimu eno ng'oli ayagala zisindika waabwe. Nalinako mukyala mukwano gwange yagenda Jordan naye bwe yava Jordan n'akomawo ne ssente yali azisindikira b'ewaka yasanga tewaliiwo ssente yadde 10 naye nga bamugulira akapooti kali mu ntobazi naye muga nti akapooti ke twakiweza mu ssente zo naye nga yali aweza miliyoni ezisukka mu 36 yali asuubira bambi nti ajja ssangamu n'enju ati ng'ekomereddwa obanga ewedde mu butono bwayo kubanga miliyoni 3 wano mu Uganda gazimba eki enju kituufu. Kaakati omukyalo oyo nasomako naye yandabira ku YouTube okwo nga twakutandika ne kankaka nangamba nti mbadde njagala kubaako ssente zenkusindikira okukwebaza naye mbadde nsaba ku national ID yo ge magezi ge yampitamu kye saategeera luvannyuma ne mukubira akafaananyi ne nkamusindikira ka national ID era namwewasa ne muga nti ebigambo byolina okunsindikira nga sinna kusindikira ID nabimutegeeza n'abimpandiikira kati okwejjako ensobi nti ono yamuweeza national ID ate ssente ze bakweza zaali za kiyeekera ne muwa ebigambo bibyalina okumpa ebyamateeka ebitali mikambeera mbi yatandika okumpereza essente ezo n'emikwano gye n'ampa essente nnyingi nga mbaterekera essente ezo nensitwala ku Diamond Trust zibankingayo era bwe bakomawo wano ne banneebaza omulimu ogwo kuba yali omu naye banne abali mu Jordan baalinga 20 nga bansindika essente ezo nzibaterenga ku Diamond Trust ku akawunti zaabwe ez'enjawulo. So trust ya akawunti gye mbadde ntukako nti tekina nnyo bulabe kuba nti osindise ssente ku nnamba yange y'essimu era mbeebaza abataddeko essente ezo naye nga mu kusembayo amannya ago waliwo omuyi ate
mulyoyi wamyo yangambye totegana kuteeka mu linnya lyange naye kyebadde abuuza essentensi kuweereza naye toziteeka mu byekisamize nemuga nti awo situukawo era essente zenkusaba essiza ekyo ate era nange si zange zakulya naye omulimu ogwo tunaatumaze okugukola oba nasabye kitange nakkiriza ntujja tutula mu mulimu ogwo fembi babiri tusobole okukola omulimu ogwo gusobole okugwekeera ne video zetujja okukola ku mulimu ogwo tujja kuba tuzikola ne taata abantu bameka babiri nga tukola episode emu era bwoddamu tulaba nga tukyaliko episode paka omulimu ogwo gunaggwa era tujja guwa ennaku 5 ba episodes 5 nga episode ya ssaawa 2 okusobola okumaliza omulimu ogwo bulyoka okusaasana ndyoke ngwanjulira ensi nga gumaze kukola ki kuggwa era taata yakkiriza nti tujja kubeera naye nabwe kityo nti bonna basobodde okunsindikira essente ali bayagadde mu lisiti omwo nja tuteeka ku kiwandiiko ekyamannya g'abo abakola omulimu oyo abakkiriza kubanga guno omulimu gwa Buganda sigwani kamwe koogera kale mbeebaza olw'ekyo n'okubategeeza nti nakafune miliyoni kumpi emu mu emitwalo ndozanga 15 awo so nga ate naalibadde neetaaga miliyoni 3 n'ekitundu yenna abasobodde mu mbeera y'emu tusobole okumaliza abalangira ne bambejja kye bansindisa okukola mu mbeera y'obuufu bwe bumu kubanga wano mu Bwakabaka bw'e Buganda omulangira bw'atuma ate tasabibwa kubanga mu mpisa yaffe abakopi ffe tulabirira abalangira n'abambejja ffe tulabirira Obwakabaka bw'e Buganda kyovula nti tutwala kye tuyita ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka omanyi babiyita amakula tutwala amakula ffe tuwaayo ne ku bataka ab'obusolya kati okuntuma mu mpisa yaffe Kenkya ne mugaa nti ate tewampadde ssente ku Jakana Nadduli kinkaluubiriza kale mu mbeera emu oba endala mbeebaza olw'ekyo nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi ku episode eno gye tulaga Katonda bampeera omukisa kaakati nno Honorable Jakana Sulaiman Nadduli tubakubiriza nti mu bwesimbu obuyita ku video obwo ekigambo nga bwe kyogeddwa bwe kiba kiri tekiteekebwamu kubanga kidde eno n'eri ate emirimu gwe tukola tegugendera ddala butereevu mu nsawo ye wabula omutume olw'ensonga nti yino twagyetuma ne giganyula bangi kati ke kaseera naffe batutume kale mu mbeera eyo mugoberere ekyo nga bwakyogedde kakati ebyo tubyanjudde njagala okubategeezaako abatakitegedde ti President Museveni yalayidde bwe yalayidde alina bingi nnyo ebyayogeddwa n'olwaleero tuzze kuba ttooki mu kulayira kwa President Museveni twagala okutunuulira ebirayiro bya zaakuba kati ng'agenda okukwata decades 4 emyaka 40 ng'ali mu ntebe n'okutunuulira ebyamuleeta kakati mu ebyo nzize nsinkane Honorable Jakana Sulaiman Nadduli mutabani w'olutabaalo ekitegeeza nti mutabani w'abo abaalwana anyinyonnyolere ddala obanga ddala okusiba emyaka 4 ekisalaganda ky'emyaka egyo Museveni akyayina kyasuubiza kye tufunamu essuubi ngenda ku reflectinga ku nsonga 10 ezaasinga okubajja eri newankubadde bw'ozinoonyerezaako ennaku zino zaanaabuuka nti zaagenda zongerwamu ebigambo ebitaava eri kiyite 10 points program mu ezo nga bw'obuuza Honorable Major Hajji Abdul Nadduli aku refreshing akyasobola okuzikubulira nga bwe zaakola ki nga bwe zaali ziyinza okuba nga si nteeketeeke mu order naye mwalimu ennyingo ya obukulembeze obutambulira ku nfuga ya demokrasiya obumu oba kiyite unity onkulaakulana ebeerawo akaseera konna ng'ekula oba kiyite sustainable economy okumakinga sure nti balirwana baffe tubabeera nabo nga tuli ba mukwano nabo good neighborhood nsonga nkulu nnyo omwali ebyokwerinda security ababundabunda refugees Ssaako redressing all the errors committed by the past regime eyo nno nga tugibaddeko namba 7 ebiseera byonna okudeliveringa social services n'ebirala kakati ensonga ezo 10 kiyite 10 point program eyaleeta abasajja bano nate era Museveni bw'aba alayira nsuubira nti ku nsonga ezo kwe yalitambulidde ngenda kutandika mbuuza Honorable Jakana nga sinaba kubabuulira kikye tugenda discussinga mu 10 point program. President Museveni yawangula akalulu era n'alayira newankubadde opposition
yasayitinga obuligaliga obwalimu obwali obungi ennyo mukulu naye yamaze n'akola ki n'alayira. Njagala okubuuza endaba gy'obadde olabamu okulayira kwa President Museveni okuzze kuyita olwo tulyoke tutunuulire kuno okwaluno engeri gy'azze alondebwamu bw'alayira bibadde bitya tulyoke tutuuke ku kw'omulundi guno. Banna TMO Bannayuganda bannange ate era Bannabuganda specifically kubanga okunyigirizibwa okungi kuli wakati w'ensi ebbiri ezo oliza atayagala kukkiriza nti ensi ziri bbiri kyetwaga nti ebbuyungu lyasigala lyerimu ate nga bweyogera ku kigambo unity in diversity ate tebakyagala ate buganda tudde mu federal system ate nakyo tebakyagala ne weebuuza nti ekkubo etuteekeddwa okukwata lye liriddawo ettuufu naye nja kusooka kubategeeza ebigambo bino nga byava ku wekitiibwa Samson Bazongere erinnya lizze bulungi mu mwaka 1947 Samson Bazongere baali bamaze okusindikibwa ebweru okugenda okuteesa ku issue ya East African Federation n'akomawo waneeno nga amaze okutwala ebiwandiiko ebiva ewa Ssekabaka Muteesa ne babanga yagendanga interpreter omukulu mu kunnyonnyola kw'oluzungu wakati w'omuzungu n'omuddugavu. Kaakati delegation eyo yalimu abantu 11 yagenda mu Bungereza okugeza okutunuulira ensonga eyo na buteekeddwa okugikola okuba nti Buganda lwaki yagizize esobole okutambula. Delegation eyo bwe yakomawo Owekitiibwa Samson Bazongere mu delegation y'abantu 11 yakomawo bamwabudingatinga ne bamukasuka ebbali nga bagamba nti bwogoba ekisaani n'akati obekkere n'olisenza akati. Samson Bazongere bwe yakomawo wano banne tebafaayo kutegeeza Ssaabasajja Kabaka nti agwanidde okubaako watuula obuweereza abwongereyo mu maaso. Kaakati ebbanga lyonna Ssaabasajja Kabaka bwe baabanga mu lukiiko lwabwe yababuuzanga ku Samson Bazongere nabuuza nti omutaka Samson Bazongere yabaaki nga nti Ssaabasajja Kabaka mulamu bye namusindikidde byatuuse nti ddala byatuuka naye nga Ssaabasajja Kabaka bamulimba buki bulimbi. Kale omu ku balabalaba Ssaabasajja Kabaka yajja n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka n'amutegeeza ekyama Sir Edward Muteesa Walugembe n'amugamba nti ebbanga lyonna ebintu bibadde osindikira Owekitiibwa Samson Bazongere bobyo bibadde tebituuka. Naye kye nategeddeko nentegera n'akazinga waali naye nga tekyali kizinga kugwa mutonoga nti sababu yonna gyakola ki mu mbeera gyalimu gyekukumye manyiyo navuga nti otegeddeyo bulungi nti ye naga nti tujja kutta olunaku tugende tumukyalireko. Era Owekitiibwa Sir Edward Muteesa Walugembe yatta olunaku lumu ku lunaku lwali lwa Sande mu kugenda kw'okukyalira omuntu oyo nga bavudde mu kusaba. Samson Bazongere yekanga Ssaabasajja Kabaka kumulaba ku mulyango gwe naga nti Ssaabasajja Kabaka otuuse wano ozze otya naga nti omuganda yonna gy'asobola okubeera ne Kabaka ajaayo. Naye olwaliro ekindeese ebbanga lyonna mbadde nkuweereza ebintu nga tebituuka naye obuweereza bwange olwaliro nze nabo mu kkooti nzizza okwebaza olw'emirimu gye wakola ki gye wakola oba gy'obadde ompeereza mu Bwakabaka. Naye ebigambo bya Samson Bazongere bye mbadde njagalamu okutuuka ku elementi eno gye njagala tutunuulire gy'obulizaamu ekibuuzo nga tuwa reflection ku His Excellency the President n'okujja kwe butya bwe baali bamusuubira mu bigambo ki buweereza ki. Samson Bazongere yategeeza Ssaabasajja Kabaka nti mazima ddala bulijjo ndi ku kizinga era ebbanga lyonna mbadde ku kizinga naye olwaliro gw'ompeereza eryato okuva ku kizinga kino okudda mu buntu ku lukalu lwe nteekeddwa okubeerako. N'amugamba nti w'oligwa wendigwa ate era effumu ly'olikwata nange lyendibwesiza engabo. N'amwebaza mu nneebaza y'Obwakabaka bw'e Buganda ensukkulumu n'amutegeeza ebigambo eby'amagezi bwe bityo. Kaakati His Excellency the President ebbanga lyonna mwebyo bwe twayingira mu lutalo lwaffe okujja mu kulwanagana 1986 ebbanga lyonna oluvannyuma lw'okuwangula mu 1986 n'alayizibwa twakitunuulira ffe ng'Abaganda nga Edward Muteesa bwe yatwalira oli ebyafaayo n'ebigenderwako bye n'amutegeeza nti ebbanga lyonna tubadde ku kizinga Buganda twali ku kizinga. Museveni twamulabanga azze n'eryato okujja ebintu ebibiri z'ensi ebbiri Buganda
ne Uganda okugiddaabulula wakati w'emikago egibadde gikolebwa n'ebizibu tubadde tulimu nga Uganda eyawamu ne twakitabirawo nti kituufu eryato lye yatuwa kyali mu kituli nga toyinza kugwa ku mazzi n'otennyeka nga lyali liyingiza amazzi kale bw'otunuulira okujja okulayira okubadde kujja kubaawo oluvannyuma lwa 86 okulayizibwa ku ntebe ey'obwa president yatugamba ebigambo bino nti this is a fundamental change but not mere change of the guards naye bye tuzizze tutambuliramu n'okutunuulira bwe tuzizze tutambula ate nga kiraga nti kikyuse nti kwali kukyusa kw'abaki kw'abakuumi naye tekwali ku nkyukakyuka ya muggundu kale olwaleero lyeryato lye yajja nalyo nga lirimu ebituli byatuwa tusaabalireko nga si kyangu kyakuvaawo meters 10 ng'eryato terinnaba kwennyika kale okulayira kwe tuzizze tutambula okuno kubadde kwa 6 endayira ziri 5 zonna zibadde equivalent nga zifaanaga naye teziwa makulu zisigadde kyekimu kubanga tekireese enkyukakyuka mu Buganda nti betubadde tukalina tubifunye tebireese bannayuganda tunula kibuga kyabwe eggwanga lyabwe lifaanagana nti likyuseemu tekikyusizza bubbi tekikyusizza nguzi tekijjeewo busosoze tekijjeewo nsosola kw'amadiini tekijjeewo mawanga tekina kye kikyusizza wabula ebbanga lyonna obubi obumuli mu mwoyo gwatera bwe tugasseeko era butambulira kale na kino ebbanga lyonna ebyo ebisanja ebiyise nga Jakana Nadduli sibirabyemu kalungi wabula okukyusa kwa tamuzi n'empisa zaazo kino kisanja leero kino kisanja hakuna muchezo securing your future bino bikoze bitya prosperity for all kyalike emabega wali kakati mu byonna bye twakayitamu there is nothing of a good hope, there is nothing of a good trust, there is nothing ng'omuntu wanaga nti mazima ddala okuva Kristo yajja enjegereza amawanga zaggwaawo teri mu nsonga egamba nti mazima temuggwanga mu ssuubi tewaliwo nsonga egamba nti mazima ddala si kyoyaayaayana temuli mu nsonga yonna gy'osanga ng'eri mu bulambulukufu wabula okukera enkya nga tuli mu kukaaba bukaabi so kale bw'oba otunda ku bisanja eby'emabega kwekyo ky'obuuzizza bifo nga tunatuuka ku kino byonna bifaanagana nga obubi bwe tujja tulinnyesa amadaala so si kulongoosa obubi buzze bweyoleka nga bweyongera bungi okusinga okendeera njagala Jakana tureflectingire wali president amaze okulayira bingi nnyo ebisoomooza eggwanga naye tosobola kubanga bingi ebikusoomooza nga bwe waŋŋamba nti omukulembeze alina otunula mu Isaaya ye alabemu okwo nno kwasinziira Isaaya yalibadde ensonga 10 ezaleeta Museveni katutunulire enfuga ya demokrasi njagala okubuulira Jakana nti wankubadde Museveni omukubyemu ebituli mu ndayira ziri naye demokrasi amulaze demokrasi gwalaze yewokubeera nti akalulu kateekebwawo abantu ne basimba layini ne balonda ababakulembera buli omu gy'asinzidde oyagala kuŋŋamba nti ennyingo ya demokrasi Museveni nayo tagikutte bulungi bw'oba wa definition oba okunnyonnyola kw'ekigambo democracy ate tokiwa definition ng'okyogerako mu Uganda ng'okyogerako wano mu Uganda wabula wa definition y'okutyobola democracy ng'ate ekyokulabirako ow'eggwanga Uganda tosobola defininga kigambo democracy mu Uganda mu bulungi oyina kukiweerako byakulabirako mu bubi kutyoboola lwaki nkugamba ekintu ekyo democracy simulaba nga gwe bulungi budda gy'oli ku democracy oyo wabula ate obuva mu boofuga oba abaawansi nga tebaba na democracy kutuuka gy'oli kaakati lina oba layini ya Museveni twalibadde twogera ku pedigree ey'obuweereza kaakati bw'oba omutunuulidde ng'oyogera ku kigambo democracy njagala Uganda bannange bagezeko okwawula ebigambo bino okutegeera ki kye twogerako nti democracy ava mu buwangwa bwaffe era bw'oba omwogerako democracy sijja koppa democracy butya America bw'etambula oba England bwe yeeyisa njogera ku democracy nga ntunuulidde ku buwangwa bwaffe ne ŋŋamba nti mu stakes zaffe mwe tubadde tujja tutambulira democracy waffe agamba bw'ati ntuteekeddwa okutambula bwe tuti ekitaliwo olwaleero democracy atwala obuwangwa obulabawo olwaleero tebuliiwo number 2 democracy bw'oba omwogerako
mutunuulire mu nzikiza z'amadiini ebikolobero ebibaddeyo tebiraga democracy nti bwe baba baagata olwaliro eddiini y'obulokole yankizo nnyo okusinga ku ddiini endala kubanga etudde mu Maama Janet Museveni bannannyini kuleeta ddiini eyo okuva mu Amerika okakasa nti ebulukira mu Uganda era omulokole w'amaanyi nnyo mu gavumenti ya Museveni okusinga ate ku bakabona abasigadde ab'amadiini others are irrelevant mumpereza ya His Excellency the President akujjako ali eyo nga tamanyi kupima mbeera naye ate ekyennyume kyakyo newankubadde nti erinamu ku liriifu liriifu eyo ate eri mu bakulu so si bagoberezi ba bulokole oba ontegedde akantu ako abagoberezi bo bakaaba era tukaabira wamu ababuleeta bo basanyuka naye ate abakabona abatwala nti this is a big pastor abo ate bo bawaggulu nnyo ku basigadde mu bakabona b'amadiini ensonga nti maama n'aba ani first lady ate eddiini ye yeeyo oba nfuna bulungi kale ate muba wansi mu buweereza mu ggwanga twasigala nga tuli equivalent naye kwabo abalina enkizo ate basigala nga bakabona mu ggwanga Uganda gwe bayita democracy ssebo otunula democracy n'omuteeka ku ddiini yes abalokole abasumba bali waggulu nnyo era bawana ebiragiro bayisa ne fatuwa awamu ate gwe omusiraamu gy'otayinza kuyisa gwe omukatoliki gy'otajja kuvaayo oyise omuprotestant gy'otajja kuvaayo okola ki omuseveniside n'amadiini agasigalidde naye ng'ate weewuunye mu madiini gakamenya agaaliwo gannansango 3 mu ndagaano y'olwenda ge tumanya amalambike bukristaayo protestant na busiraamu 1848 1877 1879 ge madiini 3 agaatwala amawuzi 92 mu Bugandako agreement naye bw'otutunula demokrasi y'amadiini ago gazze gatambula galimu nago ebyana n'abaana eyo worthiness ye gyetya ate awala neeba nga teriiwo eyo empaja egana oyogera ku demokrasi ng'oyogera ku beera n'omuntu n'eddembe lye okusalawo ku ekyo kyaba ateekeddwa okutwala oba okutambuliramu bannamawulire ekibadde kibakayanisa kibadde ki bwanga miggo buli kaseera mu freedom of speech otuba tuyogerako mu constitution yaffe ate ebyo bizaalibwamu kizaalibwa kiva mu ki mu democracy kati democracy bw'oba onoomwogerako mu ggwanga Uganda omuwa mu kyakulabirako kibi so si ate ekyokulabirako ekiki ekirungi kakati yempeereza gye tuzitambuliramu ebbanga lyonna era ekyasinga otutusula mu 10 points program ezo ye His Excellency the President okubeera derailed ku zo kale oba onyumya ku gye tuyita democracy mu Uganda atutte ebitundu 3 ku buli 100 okubeera practiced naye okusinziira ku definition ya democracy okusinziira ku ntegeera yange nsuubira nti democracy kwe kwerondera abakulembeze abantu baali tibabalonda gojja kitwalira mu kulonda kw'abakulembeze ne democracy abuna eggwanga lyonna buli sekita yonna democracy abeerawo butya kankaka bwenzija nembanga ntunuuliddwa nti ettaka eryo mu buufu bwayo n'obugoberera lya Jakana Soimani Nadduli ne bukeera enkya ggwe n'oteekawo authority n'olikyusa n'oliwa kankaka ekiba kiyita batya we are there democracy mu kusalawo okwo democracy kitegeeza bukulembeze kyokka okwesalirawo okwesalira ku kituufu lwaki mpa omwana wange ettaka gu ne siriwa gundi that is democracy lwaki nina democracy nti definition nti nsobola osalawo ne ŋŋamba nze sijja kuwasa munnalwanda nja kuwasa muganda munnange that is democracy it is not only nti politics fe basomye ku social worker ate ekyo to twakitegeera nnyo obwenkanya buyino katinga across si waliwo mu kulonda president oba mu kulonda LC kakati ebiseera ebisinga amaanyi obadde ogalaba mangi interest ya president bwe yasukka mu by'obukulembeze bwe kyobadde oyagala okugamba tutambule mu layini eyo yokka nti ebbanga lyonna bw'otunuulira obukulembeze buzze butambula interest y'omukono gwa gavumenti oguli invisible ogusobola okulabwako abatono by mind reading ate munene nnyo munene muki kakati nkuwa kyakulabirako olwaliro gutunuulire mu speakership entebe yaabwe gye bagenda okutwala ekisanja kiri ekyayita president yali nnyo emabega w'olanya ne Muhammad Nsereko era ssente zaafuluma nnyingi ne zipapokerwa ogezaako kusuula kadaaga bakiyita is that democracy n'omulundi guno His Excellency President ku kadaaga abadde against kadaaga nnyo ate n'atuuka n'akiragano kiraga ebweru
incident eyakajja yitekawo tubeddeko mu covid yekugabanya kw'essente okuwa member of parliament Museveni yavaayo n'agamba nti kikola kadaga kyakoze kikyamu ate n'ayita ba member of parliament ye n'abawa ensimbi ezisinga kuwuliza ezisinga ku n'agamba nti ate tubuuza ani nannyini kutayira nannyini ku agency za government mu kuzisalirawo omugereko gw'essente parliament kakati nannyini parliament ye bwagaba nsobi mpulira oba gwe oyagala kuba one bull in the kiraalo which is impossible. That is not democracy. Mpulira kale mu bintu bwe tunda mu byabufuzi naga general ekigambo democracy nga tutunuulidde kiwa varsity yayo bavagia sityo mu kinyonyola mu Uganda kina kiteekawo mu democracy ng'okiwera mu opposite yaakyo nkutegedde bulungi. Yes. Bw'otunuulira okuva mu nsiko okulayira kwonna okubadde kulina okubeerawo nate era ne bye tulaba mu nsi endala NRM yajja n'ennyingo ya unity okugatta kyoyitawo ebiseera ebisinga okiyita unity and diversity newankubadde tuli bangi naye tuli mu kyoyite buyungu limu. NRM performance etya ku kintu kya unity kino? Kakati NRM government twasanga ekizibu kimu nti abo bajja ne government yabwe okuva mu 1996 abasinga obungi abalina entegeera esobola okuwanira ekintu kino abasinga battibwa mu nzita etali nnungamu. Mpulira kubanga emabega kaawo najja ne mbategeeza twaliko ku TVM ne bambuuzaako ku nkwezi ze zikolebwa ne mbategeeza nti bannannyini kusala nkwezi ali enkulu ennyo ate mbe ba presidents mu nsi endala nga bava mu nsiko naye balina ekintu kye bajja ne batuteerawoko nga kikubuuzibwa nga naye bakikunnyonnyola kikwewoonyesa. Entegera y'abajja nga abanalwanda abo kubanjukira munalwanda omukulu oba muvandimwe His Excellency President yalina interest yakweka abo be yalwana nabo bwe bamala okufuluma ebweru interest eyo n'atandika okugiraga wabweru okujja nga yejjeko abantu abasinga mu nnamba ng'ate baali Baganda. Naye ekiteeso kino kyaleetebwa Kagame ye yakireeta olwaliro president wa Rwanda n'agamba nti naye tugenda kufuluma ebweru mu lutalo luno naye Abaganda ate nga basinze okulwana bangi nnyo naye bwe tunaafuluma ffe ba minority ate bo ba majority tugenda kubeerayo tutya batukkirize ng'ensi ne gye tugenda okutwala yaabwe ate nga population n'amaanyi gaabwe mu Bwakabaka bw'e Buganda mangi nnyo mu kigambo Uganda. Bwe baakomawo wano Kagame mu nsiko baateesa ebigambo bino ate era ng'ebigambo baali balina binywerako bikole. Yagamba nti wetufuluma ebweru tuteekeddwa okubateerawo entale zigenda osooka okukendeeza ku muwendo gw'abali mu magye ng'osuubira Kone olutalo lwa Kone lwali lusobola okulima Museveni olw'emyaka 5 yayitamu Kone n'alemeraawo simanyi abangi abangi bwe batyo nkapera byongo naye bw'odda n'otunuulira okuva mu ttalo lwe lwatandikidde ne we lwakoma abaana abaakomezebwawo mu bikeesi byabwe baali baana Baganda nga bakendeeza Abaganda mu magye baabasindika nga basindika 5 3 naye nga gwe kyolina okunda ye muntu afudde ne muto wange yali asimbye mu lutalo mwe yafiira mukulu waffe mwolwo olutalo. Kaakati baabakola ki jeddiko yeyo gye nakulaga nti baali batutaddemu akagoye wezinge ne babanga balina interest eyaabwe n'okutya okwali okungi nti Abaganda ebyobufuzi babitegeere newankubadde ffe tuleese ensonga eno naye kino tugenda kikola tutya nga tugguse. Kaakati ekyo baakirowooleza mu capacity ki ku kibuuzo ky'obuuziza was that unity kwali kugatta okwo nkyekusoboka kuba tekwali kugatta so singa ate baakomo ne batooka kunoonyaamu bagezi ne bagaa tuzimba tutya eggwanga buli omu ne bamussa mu capacity waakola ki gye bayita individual merit kye baali badde basoose okukulembezesa naye ate bo bajja na bukyayi obwawula mu mawanga nti ffe tuteekeddwa okuba waki waggulu so si kugatta kw'amaki kw'amawanga. Kale bwe ntunulira ennyingo eyo abaana baffe baafa nnyo mu lutalo lwa Koni lulo baleese olwala Kwena baleese smart kati ADF gyeri ebyo byonna byali bizingira mu baana Baganda baawano n'abasiraamu ku some extent naye nga kabizimba n'okuleeta ebyo biteeso ate ye Kagame atwala e Rwanda era abaana baffe bangi baafa ne battibwa mu nzita etaliimu makulu. Kale ebyo tugamba nti tetutunuulira ekyo newankubadde nga byonna byaliwo mu kusembayo wano bwali badde wateekebwawo okulongoosa ne tukkiriza okulongoosa okw'amazima nti bye tulidde tubiridde
naye eggwanga tuliteeka tutya mu nteeko ekyo gye twalwanira mu 10 points program kale bw'ogamba nti oyogedde ku kya unity ndabira ddala nti national unity teyaliiwo ate era n'okugezaako okutwetooza kw'amawanga kubaddemu kulaga obukyayi bwe buli nga bungi olwaleero bw'otunuulira embeera gye tukoleramu mu mirimu olwaleero mu Buganda wano oba mu Uganda olwaleero eggwanga olaba limu ekibayita unity obwegassi n'otunuulira okuva ku ba DPC n'otunuulira okuva ku b'amagye n'otunuulira okuva mu basawo abali mu mikolo gya gavumenti n'otunuulira mu basomesa n'otunuulira wa n'obuuza nti naye ye Omunnalwanda buli wamu ye mungi ne Gashumba okuva Uganda nti twali bangi mu budde buli ng'amaze okuweebwa akasente mu bwagendo kitunuulira mu mwaka 1926 nga population y'Abannalwanda nnene okusinga Abaganda nalabira ddala kifuufu ajjudde emirimu ali awo ayogera byatategeera talatatta naye nti mu ntegere y'olwaliro mu mwana mulenzi oyo ku .com waliwo noyinza okufulumya statement ye tategerekeka forever since eggwanga Buganda babadde ku population olwali tuli obukadde 45 badde bwogerebwako onfuna bulungi oba abantu mu Uganda nkakasa obukadde 20 oba Abaganda specifically okumalayo eggwanga lyonna 20 Baganda naye statistics za Museveni bwe zifuluma ekyo yakimira nabaga nti temufulumyanga nti Abaganda bangi kakati ze ripooti zo ze babadde bafulumya oyo Gashumba ko babadde basoma nga batudde eri wabe ku miteteme bafulumya ebintu ebyo ebyekyana ekito naye population ya Buganda diro mwali mugisinzeko okubengazi era bwe ntuniremu Iganga ali Mengo n'abeerawo ng'ali mu kusajjala tabusajjala ali mu byakyana kito ne batakozesa n'amaanyi ago mu population gye tulina mu ggwanga lino gw'ovaayo okajjala tabukajjala si mu byakyana kito kaakati bw'oyogera ku unity awo sigirabawo mu pate yaffe ya NRM nga kubiridde mu nsonga enamba 10 ezitwayogerako obwegassi obwo twogerako tebukoze eki oba bonga abalwana tubadde mu kugattulirwa bugattulirwa oba gabba abalwana mu nsiko balina obwegassi bw'otunuulira bannaabwe balwana nabo mu nsiko mu kaseera kano akasembyo bazze battibwa buttibwa mu nzita etaliimu makulu ate abaalimu amagezi abasigadde nga balamu bagezezzaako okulwanyisibwa babakuba ettale mpulira era lumu bwe baasula mu Zaina muga nti naye Museveni atanneewuunyisizza nnyo era n'embala ye y'ebintu enneewuunyisiriza ddala Anti-Corruption Act ya from 2009 eyo tukoze bagita anti-corruption walk mu 2018 bonfuna bulungi nkyebuuza bwe yatunuulira abanyazi abangi wali olina kufulumira mu abo naye ng'ati bwe ndaba Samu kuteesa nga bayinaayina bwe ndaba bannasaasira bwe ndaba kuba ababazze bambabazi baafuluma bambabazi temangalo bamukula ezeza AIDS gavi bwe ntunulira ku bantu abali mu kikula ekyo nga bakyatijja ne mu president nga batambula naye gwasaana kufuluma bufulumi waliwo n'abaagula ennyonyi z'ebitundu babeesige n'engatto z'oludda oyo beesige n'ajja atuwogganya ebbali eno n'aga nti tuli gavumenti omudumu gwe muntu tegufulumya na mudumu gwa muntu mubeere bagumu ajja kugenda gwate gw'olwanyisa naye ng'ate tayogera ku musobize yakola mu gavumenti eri gyazze kulwanyisa bw'otunuulira abantu bwe tuzze tutambula n'ogaa nti tuli mu kuzimba kigambo unity mu Uganda ate tubadde ku disunity tetuwabaddeewo bwegassi nakaka tewannabaawo ebbanga lyonna akagambo kano njanga kabadde mu katege nabaga nti mu kigambo eggwanga Uganda ekitugattira awamu sinnalabawo mukulembeze ali wase mwabo bazze kwesimbawo batufuga ng'oggyeko Muteesa atayina nnyo yajja for ceremoniyo na dikoye eri naye okuva kwa bonna abazze kukulembeze obwa waggulu tubadde na kugamba nga bonogamba tubadde na bikolimo nabakiise tubadde na bibya sakirige byatuula watukuvu bakoze ebikolobero biyitirivu noono kamwa kwogera president nga kwomutaalidde tewannabaawo kuvaayo alina azimbye ligase esobola okutegeeza ekigambo Uganda nti kyawamu njagala kutunulira Jakana ku kye bayita sustainable economy esobola okweyimirizaawo sustainable economy bw'ogyogerako bwana kankako gitunulira mu agency za gavumenti bwe zizze zitambula specifically bwe tuzze tutambula bw'otunulira eggwanga Uganda anaalikuza alina tutunulira bulimi na bulunzi nga first priority bwekyokubiri ku kyo anaakuza eggwanga lino asooka tutunulira mawanga galirimu
Number 3 natunya income eva mu status status 13 kivaayo kyenkana kimuso ky'ogusa okusigalamuyo n'abana okuba nti central government solo okuyimirawo nga tebakosezza bali naye ebbanga lyonna tubadde mu gundi event egamba nti Museveni yatutegeeza ebigambo bino nti omugagga tafugika kaakati ebbanga lyonna tubadde wakati w'ekyo bw'abanga ova mu bwavu ddala ng'ojja mu bwavu nnomo ng'oviirire mu bwavu obukubye ekiraka butereevu ng'ojja mu bwe twamanyiira yenfuga gyatufugiddemu kaakati agency za gavumenti bwetuna operation wese creation olwaleero eriwo ng'ezeesikirwa agencies eziwera na NADS gye twatandika nayo naye ng'ate bw'otuna ekigambo NADS kyali badde mu budde buli kizze for the relief ey'abo abaafuna mu 86 okusooka okubayambirako awo bejjayo bata naye tekyali badde kya lubeerera olwaleero kyali badde kiri nti abalimi be tulinamu bannansi bwe twogerako Uganda yali badde n'abalimi abagenda mu 2,000 abalima square miles abasobola okuyimirizawo eggwanga lino mu bulimi ne babanga basobola okutwala ebweru emmere ya Uganda weeri n'abasobola okuliisa East Africa kubanga Uganda mu East Africa ate tuli wala mu climate yaffe ffe tukyagisinza okuba ne climate eki ennungi esizoni zaffe 2 tezikyukanga bwe batwetera NADS ne batubba emyaka egisukka mu 12 twasibira mu operation wese creation ng'akagambo kali kennaga nti was not a fundamental change, it was just mere change of guards ne NADS bwe yali emaze okukyuka okuva eri ng'agikaayanisizza ate twakyuka kudda twasitula baffere bennyini be twazza ate mu operation wese creation General Salemu ekyo ekikwatagana ku operation wese creation kabadde kabbiro ka byansimbi naye so si buweereza kuddamu kwonoona bwonoonyi kutunulira nsi gikumira mu buyabuya obutasaanidde kati bw'oyogera ku ekyo ku sustainability y'eggwanga oba economy wano bw'otulina Oweekitiibwa Muteesa mu gulonda ndowooza yali 1943 weereetera ekigambo kya middle income status ye nga Muteesa n'agamba nti mu buweereza bwange njagala okuteeka middle income status nga omuntu ajja kuba n'ennimiro 3 eya Buganda gy'olima okulima olusuku olulwo olw'okulyamu emmere n'olwonootundako naye nga zonna Muteesa baganga ensuku ezo zaabanga zizo naye ng'olumu lulwo lwakutunda ate oleme kukosa ssente ezo mu kulabira abaana n'okubaweerera okusoma kola kutya ate obeere ng'ate zogenda okukozesa mu bulwadde kati yabateerawo middle income status tusobole okutambulira awo era Buganda middle income status twagituukako dda kuva mabega Museveni olwaliro gy'ajagoza atuoganizaamu atubuulira njaga tuteeka eggwanga mu middle income status ng'olijjawa ekyakolebwa edda ate gwe oyonoonye bwonoonyi kale bw'otulina ku sustainability gy'oyogerako ekigambo sustainability epira zisobola okuyimirizaawo bannayuganda zaasulibwa zibasinze okunyigiriza ennyo obutaleeta muntu kugaggawala kakati awo kyotutegeeza sustainability economy yeeyo yali otegeeza kigambo ki operation quest creation tufulumiza kasoli wa lubala lumu na bijanjaalo egyo tuta sustainability eggwanga Uganda tesobola kuvaamu kasooli alabira b'amawanga bali awo mu 10 points program sustainability economy nze segirabawo okujjako nga sustainability economy okuza kw'ensimbi n'okuzisolooza mu bungi nga ziyamba ekitongole ky'amagye bwe tutunuulira ebyenfuna by'eggwanga Museveni bwe lw'abaalayira abyogerako ng'ebikuze era nga biragawa nti nga bikuze byeyongerera ddala waggulu nti okusinziira bwe yasanga amawanika g'eggwanga bwe yasanga empeereza mu byenfuna yagisanga eri bubi nnyo kati agibbuludde era Uganda kibasekeddwa okutegeera ensi teri wamu population yali ku gwamini si eya Museveni kituufu ekyo kimu ate ensi ekulya mu population newankubadde okunyigiriza weekuli abali emmere weebali oba ontegedde bulungi kituufu kaakati ate gwe weebuuze abantu singa Museveni yali waali nga eggwanga Uganda lyalinga olaba South Sudan ng'emmere tulina subulansubula tetulina we tulimira Museveni yali badde taliiko mpulya ku bunyigiriza gy'anyigiriza mu bannayuganda yali badde ku bukulembeze takola ki taliiko baali badde bamulwanyisa dda naye olw'okuba eggwanga tuli ku subsistence farming owaffe tulina emmere etubeezaawo bubeeza tweriira emmere yaffe kyovula nti mu covid yalowooza nti asonde ssente mbwagulye bannakampala kyeyali badde abategeeza singa twali mu covid by then oyo yali tusibira mu nju yaliga nti buli muntu waali balina ebijja gye bava nja kubasaba musooke musituke muddeko mu byalo
gavumenti esigale ng'ekuuma ekibuga naye olw'okuba omunyago gwabayitira buli kibalabako kyakubaako na munyago yatulemeza mu kibuga n'atulowoozesa nti balina batusobola tusondera sente batugulire ki emmere naye mbuuza wali osibye emirimu nga tetukyakola kaakati ate emmere gye wali obasonde yali yakisinga badde mu byalo kubanga buli omu waali awo alina gye bamuziika ng'ekyalo kye omwaka omulama gwe tumaze mu covid n'ekitundu emmere gye yalibadde asiga yalibadde teddanga yalibadde gyeri covid mu nnimiro teyaliiyo kale ate yatuwa n'amagezi nti mudde mu nnimiro kati abalima mubakwatako baleke bagende balime emmere yaabwe nga tubeera eyo naye bweyogera ku sustainability ate nogaa nti yayogeddeko nti middle income status yasanga mu Uganda ekyuka population kasite ekyuka status esobola okukola ki kubanga omusolo gwali okuŋŋaanya luli si gwe okuŋŋaanya olwaleero naye ekibuuzo we kiri nti population eyo bw'otunira omuntu yali mu gyenkaaga obwavu bwe yalimu still n'olwaleero obwavu busigadde bufaanagana newankubadde population yeeyongedde ekyo kibasinze okukuuma ate bo buti omuntu bw'asigala mu mbeera ng'eri awo mbadde mwavu nnyo n'ava mu sesasi ya bwavu nnyo n'afuuka mwavu oba ontegedde being poor and very poor differs abadde lunkupe yes lasi n'afuuka omwavu kiri ne kimuvaako ekyongerezebwako kale eyo embeera gye tulimu naye nga kyokukyuka kyo kisobola okukyuka mu statistics nti status ekyuseemu naye tubuuza status ekyuseemu baki abasinga okuba ne ssente ezo baki abasinza okuba ne status y'olususu olukyuka bannalwanda beerere bensinga nze okulaba wano abaganda abayivu abaganda abategeevu atonderamu bano bagundi bafulufiga n'atondera buchamani n'atonderamu emiswaswangule bebekulu nayinza okuba by'obwongo bwe weebuli n'okwagira kw'ekibiina kye nga weekiri wootamunenyeza bebekulu is not political bebekulu is funniest ye musanyusa ali awo bushi kaakati ye babebekulu okumuwa ekifo nti oba kyobwa advisor mpozi mu bayimbi tajja mu advising nga temujja nnyo mubeere bwe muti mulina kulya bwe muti omukulembeze tadde bwamu bw'ati ennyimba tuzikendezeza okumuyimbako ebyo bwe bityo naye bebekulu mbanjo gamba byabufuzi ate esimuleeta oyo simubala kale azza atulondera emisaswangule mu Buganda n'asuula abali prominent abategereka be yajja nabo abagenze baggwawo abasobola okusitula eggwanga lyabwe era ekibuuzo kino wekitiibwa Nadduli yakimubuuza n'amugamba nti ekikyanneewuunyisiza ku nkulemberayo bwe twali mu nsiko twalina buli omu okugabanyizibwa kw'obukiiko nga bwali butambula ne bwe twali tutunuulidde eggwanga twali tuteekeddwa difuga nga tuli mu nsiko kubanga byonna twabigezaako kiki ekyakulobera bwe wafuluma ensiko eyali akuuma amasitoowa mu budde buli n'otamuwa amasitoowa ate mu kufuluma eyaliwo olulinga yali musawo n'afulume bwe n'otamuwa obukulembeze bwa busawo ng'oggyeko ono Dr. Besigye wa Health Science eyatulima nti Dr. Mubaazi Dr. Besigye mufu nnyo bw'oba oyogera ku Besigye n'otuna ku kitabo Aji kyawandiise oyinza n'okuga nti naye Aji Besigye alinayo akalungi ke yaliko nako mu nsiko ng'oga nti akalungi ako kaali kaddira Museveni mpozi naye yali bubi yali mu byokkamala kaakati bw'otunuulira ebyo tujja tutambula ng'ate otunuulira bannaabwe bali be bali mu kintu ekyo bazze batambula okubamuko omususu zaabwe okukyuka tubuuza nti bwe baali mu nsiko nga bataddeyo enkola eyo kiki lwaki teyagisitula n'agifulumya ebweru ate bannazze abejjako bwejja abamu battibwa buttibwa mu lukwesikwesi nga nti gundi yafudde Kasirye Gwanga yafudde gundi Mujaasibwe gundi yafudde gundi yakozesa abasigaddemu nga mu magye mwebali bafulumiziddwa ng'ate baba wa retirement ne baga nti yafuuse brigadier yafuuseeko general ng'ate bakuwadde retirement eyo ogenda ginyumirwamu kiri eggwanga Buganda likwenyumirizeemu naye ng'ate ojja ssanga bakadeeti b'officers bonna ogatuna bote ennyindo ziri ziti song of sharp neffe balina ezaffe eza M twakoma kuba bawerekeze kale mu nkola eyo oba oyogera ku sustainability eri mu ggwanga limu mwasigaza kukwata ttaala ng'abalala balya kati kyeneebuuliza nti era ku kabineti eno nteeze ntunuulire ennonda ya kabineti eno yokka yeesembye egenda otutubuulira nti wajja kubaawo kye tuyita sikiwalingi yo future oba nedda kubanga ennonda yaayo ejja okusinziirako ate era ekintu kino nkyegalo kibategeeza abasinga obungi ng'oggyeko Abaganda ebigenzigenzi badde bajja batuteerawo mu kabineti naye teri Muganda mutegeevu abadde mu kabineti aweereddwa kifo ofiisi ye erimu ssente bakuwa ekifo zivaamu
bazikululamu ne bazijjamu era permanent secretary mbeera ku loggerheads 24/7 bakumbiranye kumbiranye sawa yonna 24/7 twaligize bwe ate bwe bakuteka nti aba Munnalwanda ebiseera ebisinga Munnankole ba mu Western aba balimu abapungufu bw'obwongo mubeera awo sente wali kati tujja kujja lwati lwaki sente azisabasaba nnyo gavumenti ejja kukkiriza bakuteekako obulipo nga buli awo tebukuganya kwetaaya ze office ze batuwa bwali Nadduli azze tulitunulira kyali bamuwadde naye gwe ndisinza nenga nti Museveni yazze kukola naye era bwali bamutadde ebbali nga tamuwadde ntegeeza butegeeza bannayuganda mukkirize mugaane eno si campaign naye mbasigadde mu Buganda betulabako betutandise okwenyumiriza betugaa nti kati Abaganda weebali tubabalira kuki nga Museveni yajja nabo bakungala abategeera kale bwotunulira Haji nakyo kyakulabeko kinene bw'obwana nalinako bwamusadde naga nti wano nakakasa nti ddala muwadde nga si kwekwenya okwemugenda osinza okukakasa nti kuluna ayinza okukyukamu naga nti Buganda ayinza ogirowoozako mu anga eno ate n'ebifo byaba bawadde nga mmwe Abaganda okubitunuulira ku mulundi guno mulina situka ne mubabakaawo n'abategeevu ng'Obuganda n'empisa yaabwo n'entegeera yaabwe tuze tutambula ompuuti ekifo nga bwe bakikwasa onookyolowa poliisi n'onteekako Ssaabiiti ate obuyinza n'obukyusa nnyo okuba nti ate okyola obuyinza bwe buba butono nnyo ate ku Ssaabiiti bw'aba akola ki ate deputy oba otya n'obuyinza bungi ate kamanda n'obanga seremoniyo abugaba ye vice owuwe tamuyisa bw'atyo kaakati ebyo tubadde tuliko mu mbeera bwetu nti baba bakubifo Abaganda mugezeeko okulaga ensi amannya ago galeme kuba tarnished kubanga obuleera n'otula mu office ne batandika okukulindamu nga Nadduli bwe yali mu without portfolio ng'oli ayinza okulowooza essente eziri mu without portfolio kuba njuka government gundi ekitongole kya gavumenti ekirabirira buli kirola ministry yonna weeri kubanga kyo kiba kigiyingiramu era gavumenti ebukuwa ekifo ekyo kibira kigazi nnyo ekya without portfolio kubanga gwe buli wamu obeera oyingirawo naye ogenda okwekenneenya n'okukitunulamu okugenda okukitunulamu ng'essente zonna ezaaliwo ng'oli gyali gwe twasanga gwe twasikira bw'otulina Todongo n'otulina ono Mr. Byandaala n'essente badde bakozesa Nadduli olwatuukamu bo bati zonna baazikuunyuulamu miliyoni mwayitamu nga 3, 4, 6 akawumbi yasigaza miliyoni 15 eziyamba ku ofiisi yabajja okunywa caayi kati bwa minisita oba ompadde bwa kukola ki kuwoganira kukola ki n'emirimu tegiriimu kale Abaganda bwabadde bajja batussa wabadde tewaliwo kitambuladde n'ekikozesebwa wabula kuwa kinnya ky'Abaganda naye gye bali mu bwa minisita tulinayo cabinet minister gundi bwe mutuuka mu birowoozo cabinet bwe neebe neetuula nga banayise etteeka eritegeereka gwe baba bakutumye bakuwa assignment oba osigadde oli wa cabinet naye ng'ate assignment gye bakuwadde tekuwadde mwaganya ekutegula bwe batyo bajje batudingisa mu gavumenti n'oga nti gavumenti eno yeegenda kulagawa kale gye butavudde nga tudde ku kiri ekya sustainability ekyo kyo mu ggwanga Uganda eddemu litunuulyeko ebyo pillars ezimiriza eggwanga liteekeddwa okugaggawala n'okutta kw'abantu bagaggawale sustainability yesobola okujja naye teriiwo tuli baavu nnyo ate nga bw'ova mu bwavu ennyo ate ofuuka mwavu Jakana okutegeera okusinziira ku Museveni bw'alayira era ne ku mulayira kuno twalabye ab'emitala nga bazze wano okubaawo ng'abajulizi ng'alayira njagala tutunulire ku nsonga y'okubeera at good terms with our neighbors okubeera nti abatuliraanye bonna tubeera nabo mu mirembe ensonga eno tolowooza nti ate Museveni yabadde agikutte bulungi nga tulina kutunulira repercussion zivudde mu abo bagamba nti akumye emirembe kubanga okujja kwe kwatereza South Africa nefuna obwetwaze bwayo 1994 era abasirikale babategeera nga wali erigwa eno side zene ngoma balakisi eriyo erinnya lingenze kabasigadde abatrainingira nga namunkekeera kaakati South Africa tugibalanga steke tugirinako bw'ojja otunuulira ensi zagenze mu South Sudan okulwanyisa galanga amafuga ebbi agabadde n'okutereza South Sudan bw'otunira His Excellency President okweta mutalo lwa Somalia bw'otunira His Excellency President olutalo lwa Congo His Excellency President okutereza kwa Rwanda okuwaayo Kagame nga President bw'otunira olutalo lwe lwagenze mu Burundi bamwebaziza n'okumwebaza nti yeebali bawonya kubajjako kudita ab'e Burundi ku luno bazze ne beebaza
okyabyebalizaawo nga gwe bw'obituulidde tonna tunuulira repercussion eri mu kyo kitugasa ki bannayuganda bali okujja okwebaza ng'eggwanga Uganda ate muli mu kukaaba ekyo kiri wase simanyi bwentereeza amaka ga neiba ng'ewange gagaanye nga gagaanye ennyama n'engigulira ewa neiba ng'ewange ntutte butula mpulira omusawo bw'atantaddeko recommendation nti bwe bulina okukugasa obadde olya nnyo ennyama naye nti kale obutula buno mbulidde naye bampadde recommendation omusawo ngoberera amateeka ga kisawo kati awo ye Museveni bw'akoze atya kale bw'otunuulira parliament wano wenjinenyeza kubanga terutalo Museveni lwonna lwayinza kuyingiramu nga parliament emaze kuyisa kiteeso kumukkiriza kuyingira mu nsi z'ebweru kubanga etteeka lyasigira parliament naye abadde alwana entalo ezo ng'entalo ziddira ye era ebyabugagga bazze bakwayiriza bebatwala byannaabo bajje ne bazze babirya batutte naye tubuze eggwanga Uganda ng'otereza amawanga gali gyo liganyuddwa ki siteeke gy'olaga nti twagende South Africa twatereeza wano wabaddewo ekitta abantu mu South Africa ekyabagwira kakati abaganda bangi battibwa n'abannayuganda nga bali mu South Africa naye tewaliwo mukago okulaga nti mu South Africa tulinawo nekitu kibatwebazaako nga bannayuganda nti abannayuganda babeera wano kiri ewasseko baatuyambako okwenunula wapi bwebabanga South Africa ekyankala era nze mu byafaayo batugumbulwa nga balala kano just kali by the way abantu bagezaako kwogera ku Mandela nga bwabadde hero ate Mandela mulabira ddala nga kifuufu atalina na makulu mu South Africa yes bw'osoma ebyafaayo n'otegera n'enfuga butya buteekeddwa okutambula kati tutunuulira olwaleero Katikkiro Mayiga bw'atatuyambye n'agamba nti Buganda egende ku ntikko nga values za Buganda talina n'emu gy'akutteko n'atuga nti Buganda ku ntikko nga n'omuzi za Buganda talina n'emu gy'ayambyeko talina kakyo aspect gyonna gy'atunuulidde talina kyonna kyatereezezza mwe biteekeddwa okutambula nabyo kaakati factors ezimirizaawo eggwanga mu budde buli obwa South Africa Mandela n'obudde bwe bamusibiramu obw'omyaka emingi mu kuvaayo kw'endagaano zeyakola bw'ozisomako ate zikusesa tezaatunulira values be bamu abaaliyo nga tebaagala nkula ya Bwakabaka baayagalanga ekigambo republic oba democracy kaakati nga bo bamwogerako mu kutunulira bo kusigala mu bukulembeze so sikkeera nkyagamba nti tufuna tutya equal share ku ggwanga nti omuzungu okujja ku wasanga eggwanga lino lirinako bannannyini baalyo South Africa mu ndagaano yalibaddeako yalibadde ayogera ku ttaka okugabana ettaka omuzungu okugamba nti ettaka yalina ebyapa si kituufu ne baddamu okukola ebyapa ebibunya ettaka mu bannansi ba aborigines naye ekyo mu ndagaano zaabwe tekiriimu siteeke zokka nti tetulina kubeerawo na bibuga nti kino ky'abazungu kino ky'abaddugavu twalibadde tubadde mu bibuga ffenna nga tubyeyisizaamu kyekimu era South Africa olwaliro bw'ogenda mu kibuga kino nti ky'abazungu omuddugavu tojja mmusangayo waliwo nekivuga kyolaba nti ky'abaddugavu balabya ku muzungu attibwa buki buttibwa tribalism teyagyogerako teyatunuulira kutunuulira siteeke ya ggwanga eryo nti economy esigale mu baddugavu kati webali bafuga naye ng'ate economy yasigala mu bazungu be balina amasamba be bakutte businesses ennene n'abayindi naye aba South Africa ate bo momboze be bakola ki mu nsi yaabwe ebyo teyabyogerako mu ndagaano zaabwe bw'ozisomako ze baako n'abazungu endagaano yayogera ku kigambo kya bukulembeze abaddugavu beekulembera ensi yaabwe mukulembera ki nga economy temugirina ekyo kibuuzo kyeryo kyaba South Africa kale nze bwentunira Mandela mwebe yakola bamutende ng'abeeri naye nze mubaweereza mu baddugavu aye teyayamba baddugavu kale likewise ne Museveni bw'otunira entalo zazzaawa kule eri tezirina makulu gazituyambye wano nga bw'ogamba nti bw'otunira ennyingo eyo gye twogerako eyo okugamba nti tutunulira enkolagana ab'amawanga abaliwo ate abasinga bakudde entalo nga zakutuddira amaze kufuluma kubanga mwebyo bitunuulire bunyazi bubadde buteekebwayo bangi balaba nti bagobolodde kinene nnyo mu b'amawanga abo gye balaze nga tebiddidde eggwanga biddidde bantu ssekinnoomu kale emikogo egyo gibadde giriwo egimu gyalibadde giyise mu mpapula egyatontabala nga si kutabaala egyo tannaba giteeka wabula akyalaze ejjaliri ly'amaanyi tulina emmundu kuba ne Mukulayira nalabye nga enjeriga gyajeregamu abazungu alaga nti dda Uganda teraka twafuuse first world country kituufu kale bwe tuba nga tukyali mu third world engeri gy'abavumamu ennaku 35 gyogenda mu kwana ng'eggwanga lireme okukyusa mu status yaffe tufikemu abo bali at least second ne tukyali mu third world country mu myaka 4 gwe naawe ogamba nti ofuze bitegerekeka otereeza banneiba bitugase ki ng'eggwanga eryo likulemye okutereeza
kale awo emikago egyo gyabadde ateekeddwa okuteeka gy'atontabala nga siri kutabaala oluvannyuma lw'entalo zabadde awakulayo n'abo baga nti abatereeza Somalia, atereeza South Sudan, atereeza Rwanda, atereeza Burundi. Awo tulabye mu makulu mweyo lwaki yatereeza ensi ezo ng'eggwanga Uganda ate liri mu matigga. Jakana njagala tutunulire ekintu kino ekya ebyo ebyokwerinda security. I think Museveni has been has performed very well when it comes to security. Nsuubira bwekityo ennyinga eno eya security kubanga ku nsonga ez'abatwala mu nsiko mwe mwali insecurity eyaliwo ereetebwa ate erumirizibwa nti gavumenti sikiinaako bujulizi naye kirumirizibwa nti gavumenti ezaaliwo ze zaali zireese obutabanguko buno ebiseera ebyo ti ate eno bwe yavaayo yali erina okubusiimuulawo bubeere nga tebukyaliwo abantu batambulire emirembe. Olowooza otya ku nsonga eno eya security ng'ennyinga enkulu erayiza Museveni n'agyogerako buli kaseera? Bagamba mu lugero Luganda nti ekiriwemula amannyo kutanaka biramba. Naye ebbanga lyonna His Excellency the President abadde ayogerwako nga security gyazimbye okusinziza ku political terms past mwe ebibadde biyita oba ebyayita n'otunulira security bwe tuzze tugizimba okuva mu mwaka 1986 up to date nti abaaliwo nga abasirikale bajja beeyisa munneeyisa tegereka mu political arena okusingira ddala ono yajja n'abanga yabizingako emyaka 35 gyatutte ebbanga lyafugidde eggwanvu. Naye question eriddawo nti lwaki security still gadibengalye bw'otunulira ku mirembe gya Idi Amin n'ogw'Obote okusingira ddala twalinawo ekitonge ky'aba youth ekyaliwo ekyakitta abantu era kyalina obuyinza nga courts zaakyuka ne ziva mu court za Uganda ne zidda mu ba youth. Kale nga bwakusanga nga wakuvunaana tekigana kuttirawo waba asiimidde nga yagukusalidde ng'ogw'okufa gwe gukoze eki kwe gusinze. Naye ate Museveni science azzeemu w'enjawulo. Kaakati bw'otunuulira incident eyakanyamunyu bwe yali bakulaga nti enteeseganya zaaliwo ono n'abanga ayinza osiwa emyaka 4 ate oluvannyuma afume naye nga kyalibadde kigwanidde kw'oyassa munne ekitala naye afa kiki bagamba bayita mu kooti ya Matoputi eyamukkirizisa okuliwa ente kwoyo gwe yatta naye nga bo ku bala abadde bajja battibwa badde baliwa nte. Kale ebyo bitubadde tutunuulira nti bw'oyogera ku kigambo security enkozesa y'emmundu olina okugigaziya ennyo bw'ebadde gyetambula mu ggwanga Uganda kubanga ye top gun oba top weapon ekozesebwa mu kukuuma eggwanga. Kati security mu ggwanga Uganda bwe tuba tujogera ku His Excellency the President ate yakoze insurgencies nnyingi nnyo mu bakama oba mu bantu be babadde akozesa nga mu bajenozi okukozesa abantu abasirikale mu security zonna bw'otunulira abasekuliko bw'otunulira bano ba poliisi bw'otunulira bano ab'obusaale generally ekigambo security mu Uganda nakyo kigenze kiggwamu newankubadde ati element yebadde nnene mu ebyo byadde gyatambulira mu baga nti Museveni security agiteekawo obukuumi bukola ki buli kigambo security kirigazi nnyo kubanga n'emmere okubula nayo tugibalanga food security naye olwali twogera ku security ey'obukuumi defense. Kaakati nze ku lwange nga Jakana Somani Nadduli kubizze bitambula sigiraba nti weeri we are not secure. Are you serious? Nga bukyayinza okukeera enkya ne bakuba omusasi omuntu mu lujjudde nga misana ttuku n'oŋŋamba nti eyo ye security kiba kitegeeza governance ku mundu ekulemi gwe gy'ogamba nti mazima ddala nakyo tukikozeeko sinakindi ng'abo abajja okukola ebyo ate babo kubanga wano si kyangu kyagera nti wasaalise mu lugenda mu dduuka liritunda bupisito wasaalise noya dduuka liritunda masasi ebyo bya gavumenti. Kakati mu ebibadde bijja bitambula ate security yeepunguuse nnyo okusinga ku bwe kyali kisuubirwa ne mujja mu ebyo byabadde akola mu 10 points program security gyabadde bamuwaanirako nti ebadde y'amaanyi. Kale ate security ezze neeyamba kubasigadde ab'amawanga ate bannansi security tekoze eki tebayambye. Kale ekyo kijjidde ne mu mpeera y'okweyisa oba enneeyisa nti gavumenti gwe badde teyagala olwaleero ekola olukujjukujju n'emugjawo n'obutwa nayo tukitwala nti weapon bangi bafudde obutwa of course eyo security
bw'otunula ku gavumenti n'okuga nti ekuuma omuntu wayo n'ebintu bye abadde babba eby'Abaganda amataka okusingira ddala ng'ate bakozesa mmundu ekyo tukitwala tutya emmundu ekozeseddwa mu makubo amatuufu eyo security kigeza nti emmundu yafunibwa nga tuzze ku bayuusi abaaliwo ku mulembe gw'Obote nti emmundu yabakozesa yabatuma n'aga nti emmundu kyekyokulyakyo kati ne Museveni mu bantu abasinze okuba n'obuyinza olwaleero mu security yate obuyinza ze weapons ze bakutte omuntu abba ettaka for example ebbanga lino njogeddeko General Sale yaweza red top ku Luwero University nga ya Haji Nadduli naweza red top eyo neekuma okumala emyezi 3 kwena ng'ate agiwadde ne Kateregoli abba University naye tugenda okukizolema nti ate General Sale ne Mugandawe Museveni be babbira dda University yaffe ne bagitwala ne batulemezaako Katereggali tutambudde mu makooti olwaleero singa University eri wala naye baleeta red top kyekyokulako kyenkuwa naye ng'ate bakuuma mubbi okusigala kuki ku ttaka lyabba of recent minister yakavayo w'ettaka olwaleero Betty Namisango Kamya naga nti bagala kwisa etteeka esobola okukwata ku basirikale abo abagenda okubanga bakuuma abantu babba ettaka mu nsobi ne batakuuma ate bannannyini ttaka kwabo ababanyaga ekyo yabadde ayogera ku ki it is insecurity kati oli bwaga nti security weerinze ndaba insecurity we are not secure anywhere government ya Museveni mu kusembayo ate ezizza emirembe emikadde yisayi ne bagirabira ogibikula okugitegeera kale bwe tuba tutunulira ku kintu ekyo n'enkozesa y'emmundu oba security mu ggwanga nga bweri omuntu n'asalita n'atemaatema munne ebiso n'amulekawo naga nti bamusibayo emyezi 2 n'akomawo ne wabula n'alipoota alipoota yonna eyogerwa ku ebyo ne batta abasiraamu mu nsi gye basseemu abakulembeze b'amadiini bassa Abaganda bangi abategeevu bajja babajja olwa interest ezitakola ki ezitatugasa abaalwana mu nsiko bangi bazze battibwa olw'ebigendererwa ebitamanyikiddwa bigoba ki ebyo gye bayita security kale olwali tuli mu nsasagge yakutya abasinga obungi nti eggwanga tebatebenkedde abantu okuga nti twateeka ekigambo freedom of speech olwaliro ate tuviddemu minojjero gyakugjawo bujja abantu olaba ekyo kiba kikola eyo security kale ebitundu 98 ku buli 100 twazzeeyo mu nkola y'abagavumenti ezaatukulembera so nga ate bw'otunuulira ebizze bikolebwa n'ebiteekeddwa okwogerebwako ate twali tulina kulwanyisa fuga bbiriri ne insecurity eyali ekozingiddwa gavumenti ezaayita ate mu kusembayo kwa Museveni ekyo kyekikomyewo kale bangi battibwa nga tunakumanya mize gyaliwo mu budde buli abazze bagenda mu kuva mu 86 up to ndowooza nga 2024 awo bangi bajja bafa naye nga tetwamanyirawo mu zita yaabwe baali bafa biki naye olwaliro kati mu kusembayo kwa Museveni obutwa buyitiridde okuba kw'amasasi abasinga baali kolinga nti kyalibanga ne bali tunakumanya bumanya bano be baali babatta oba nfuna bulungi kale awo mu nkola eyo insecurity etondeddwawo gavumenti ya Museveni naye yeetaaga otuna mu kino ekisanja kya securing ye future emmundu ezo ziddemu okuteekebwako restriction n'okuzigoberera kubanga ekyo kitwala Museveni butereevu nti ye kennyini yalagira abatutta teriyo muntu muki naye okusinziira ku batunuulizi bo bagamba Museveni asecuwalinze n'atuuka n'okubaako ne excess capacity egenda mu mawanga agatwetoolodde nagaagawa security gwe kyotunuulidde kyeggambye South Africa baaginunula Somalia bayo baginunudde nga abagenza okubanunula emize egiri mu Uganda ate gye gyali eri lwaki ate Uganda weegiri bali bakozesanga emmundu gafula oli agikwateko n'awamba ekyo naga nti nze kabona wano kati Uganda kiri kitya bw'otunira ku jeno n'ekyambo ky'abayambadde atutta ensi yiye mu bwajjeno bwe bw'otunulira empisa ya poliisi gyeyisaamu abaawansi nga tulinga nga ffe abasasula poliisi mu mirimu gyayo nga musaala tegukyajja enyigiriza poliisi gyenyigirizzaamu abantu batya poliisi nnyo okusinga ne ku magye is that security bw'otunulira obunyazi obuli mu poliisi pulezidenti yavayo n'atutegeera butegezi percentage yaabwe yagirambika obulungi naawe obujulizi nti bali ebitundu 65 ku buli 100 mu poliisi ba CIDs bw'otunula bano abakwata emmundu ate mu kunyigiriza n'okwata omuntu n'omukasuka mu kabanga ly'emmotoka ng'olinga kasukayo ekiteetebwa kya kasooli n'omusindika tofudde biki by'omusindisa eri wansi naye humanity weeryawo oluusi batateekayo n'abafudde naye nga ekimutaasisayo bw'atyo bigala by'emmundu bye bimukola ki byemuyingiza
yingira noga nti naye gavumenti ya kika ki eyo gye bayita security kale mwe biteekeddwa okutana muno kwaza Museveni akalungi okanoonya ne kakubula kaali kye twakatunulirako kimu nti tanajjawo nkola y'amadiini lwakuba nti ate amadiini aganyigiririza munda naye nga tukyasaba kale nze ng'omusiraamu ebbanga lyonna lintegeeza nti kintu bw'okiba kitamiddwa ekitamwa kyonna kyogerebweko naye tufa nnyo okutunuulira embeera y'okulwanyisa gavumenti singa bukeere nkya ne baga nti kati abasiraamu temuddamu kusaala awo wo tetunnaba kutuukawo kyoyinza otunenoga nti mukwebaza nti amadiini gasaba newankubadde ate wakyaliyo politics mu go naye nga kyokka kyoyinza okumwogerako nti eddiini weeziri twawulira ne politics aliyo wa bunyazi yayingirayo politics aliyo wa kutwala bintu mu lukujjukujju Pulezidenti Museveni ebbanga lyonna tabadde mu kalungi eri ggwanga Uganda. Oli serious? Ebbanga lyonna ebitundu 99 ku 100 tabadde mu kalungi eri Buganda. Ate ensonga y'abalifiji akoze ku nsonga y'abalifiji abantu beeyiwa wano balabanga ewaabwe wabi okusinga wano. Okibuliza mu point nga mu 10 points program nkuba nayo mweri oba okibuuziza just for clarification. Katukigendeko tukina tukiyingirizeemu awo. Alright. Ensonga gyakoledde ko ba refugee ekyo ekimu ku kyabatunuuliza genda tuneko mu camps zonna eziri mu ggwanga ondagemu ba refugees abo nga da specifically siba na Rwanda siba na Congo ba refugee abo olwaleero batunuulire abazze nga babatoleddewo camps eziraga nti tulina ba refugee wabula nga gwali mutego gubateekako mu bannayuganda okwongera okuyingiza eggwanga ly'abannalwanda okuba eringi mu ggwanga Uganda gwe tuukayo tule mu camps ezo bw'oziraba kaali katego ogwo mutego mukujje kunze refugee camps zongedde bannalwanda kuyingira ggwanga na Barundi kuyingira mu ggwanga Uganda bwe bayingira tebaddayo ezo zimu ku population gashyumba z'abadde atusomera nti bangi nnyo era munnyo gwe kiwakyerabira naye ng'akijja ku ki amaanyi galaba nti bayingizza nnyo bannaabwe ba fresh oba ba freshers bapya bangi nnyo abayingiddwa mu ki mu ggwanga Uganda naye nga bazifudde camps sente mekazi babbye ku baamawanga nti balina ba refugees naye ba refugees ate baba basunsulamu nti ono tajja kusobola kuba refugee oyo aba refugee oyo kale eggwanga Uganda lyafuuka kiri awo kitulituli ekitategeereka mpuku y'abantu so nga ate ba aborigines mwetu tutunula bwe tuti era tutunulira amawanga gonna galwanyeemu abasinga bwetuna aba South Sudan we bali wano baguza amataka gaffe n'ebyapa balina abana Kenya baguza ettaka lyaffe ebyapa bakola ki abalundi bangi abali muno abatatunuliddwako abanalwanda bangi abayingiziddwa muno naye nga specifically batuuza mu ggwanga Buganda tubuuza nti Museveni bw'alivaako abantu abo muli basosula mutya nga temutaddewo restrictions mwaba Baganda abayingidde parliament otunulira ensonga ezo ng'ez'ensonga okuggyako enguzi bwe bateerwa ku mmeeza ne mufunye emimwa kale bintu ng'ebyetaaga okuddamu okwaza nga kijja kwetaagisa omukulembeze ow'amangu era omulungi ategeera eggwanga lino n'okulyaza kagere ku kagere naye nga bw'oyogera ku ekyo ekyabarefugee nkikubira ddala ekyokulabirako waneno Museveni agenda okujja ku mirembe gya Bobote n'Amin ne ku mulembe gwa Muteesa tetwalina kigambo street boy oba nfuna bulungi naye ate abaana b'oku nguudo bayaze nnyo ku mulembe gwa Museveni nga basinga balinga bava Kalamojja eyo ne bategeeza Kalamojja bati abaana balina betaaga obuyambi lwaki tebusitwa paka Kalamojja naye kyetwagendamu ekyalimu ekikulu waliwo omupango gwaliko emabega keeyo Museveni okukkiriza abaana abo okubeera ku nguudo bangi babaleetanga specifically kuzaala okukira muno n'okugezaako okuba nti bazaaliramu mu Buganda muno naye ng'ekyalimu ekikulu kuyiga kwa lulimi nga bwe tuliba tutaddewo ekigambo referendum bangi abazaalukusiddwa nga bavudde mu bamawanga nti babayita ba street boy basobole okukuba akalulwa kubanga street boy tekimuganda agenda kufuna national ID tekigaana abawaawo abantu bamumanyidde kale ku referendum balina omuwendo gwabwe gwali gulowozeseddwa nti gusobola okujja nga gukulidde ku nguudo nga bayise mu kakodi yako before kana akaba refugee era ba street boy abo nze nabaga nti solution eriemu kwe kuyisa etteeka kino kyo munansonyiwa bakiwuliriza ne baga nti tuwadde emyezi 2 obuddamu obutalaba muntu yenna gwe bagamba nti wa ku luguudo kubanga mwabo bonna teri gwe baazaalira ku luguudo okwo
Ekyokubiri bw'afa tebalinaako bijja ku luguudo okwo kiba kitegeeza nti alina gy'ava. Kaakati buba buyambi musituke nga mu Operation Waste Creation mujjeko abantu baddeyo gye bateekeddwa okubeera obuyambi baweere gye bakola ki gye balina okuba enguudo baziveeko. Mu ggwanga Uganda tulina kuba muna kigambo street boy ku mmere eri muno n'ebyokukola biyitirivu nti omuntu aba talina mulimu gw'akola ate ogw'obulimi gwo mulimu gwaffe ogutatuvaako gwa buzaale. Kati gwa Operation Waste Creation nze bwe mba nze nkulembedde eggwanga lino mbawa emyezi 2 oba 5 nti bave ku ki wabula bwe balemerako mpisaawo resolution tilyaliko gwe musanko mukube essasi ku mutwe oba ku nnyama ojja kulaba nti bamanyi ewaabwe gye bava n'ebijja byabwe babikola ki babimanyi. Naye eggwanga okulitambuliza mu buleeresi bwe buto neekuba mu bantu abasirusiru mu mbeera bw'etyo ekyo kyoyita security. Kale ba refugees yebutavuddeeko nga point emu ku 10 points program okubateekawo obuyambi n'okubabudaabuda kuba bamawanga n'ensi zibadde zibatulugunya kati baatereera ensi zize zitereera okujjako okuba nti Museveni sentalo interest y'abamawanga cement president yali alowooza alina kyagoba interest okufuga Africa. Kale entalo nyingi zibadde ziwakulwa era natunulako k'omu kuba operation mu Kenya bwera bwa interview yatunulira naga nti naye bwe tuba twetegereza omuntu atusibyemu entalo mu East Africa ali omu Museveni teriyo mulala. Ayagadde nnyo obukulembeze okukakasa nti asobola okufuga Africa nekyalibanga kiganyibwa ki bw'aba talinaawe mu nkwatagana afuba okulaba ng'ensi ye egwamu olutalo. Kaakati ebyo bye tutunuulidde nti repercussion ezigenda okudda abarefugi bano tebakyalina makulu kubanga eri twateesa babasitikke bazzeeyo waabwe. Kati ab'e South Sudan bakyakola ki wano? Ab'e Somalia bakola ki wano? Abanalwanda abali mu campuses zibakolamu ki? Wakyaliyo genocide? Ntalo ki eziriyo? Kale ebyo byetaaga okutereeza n'okuddamu tunulira nga parliament omulimu gw'olina ogutunulamu egutereeze. Tuddemu tutunulire nti baki abagwanidde okuba mu ggwanga Uganda era bajjamu bati abagwira ennamba zibaweebwe ne tags zibaweebwe era muno bayingira batya mu bitabo byaffe batandika n'okufuna national ID ne balonda enguzi eri mu national ID awo. Abanonda bangi abazze muno nga yeekuusa kimu kufuna musajja bw'amala okufuna omusajja ng'ate aleetayo abanonda mulala n'abalala. Gashumba zezo population statistics eze zaalina nti abanonda basinga Abaganda bangi nnyo omubungi mu population yaabwe era mubisi mulwadde. Kale ebyo byo nsobola okugamba ku kigambo refugee tusobole okutambula lwakuba nti olwaliro siri mu mood bulungi olw'okuba nti ndi mulwaddemukko. Kumpi mbadde mpeza kati omwaka guno gwa 6 nga sifuna ndwadde ya musujja naye gwangwiramu awo nga twakamala okusiiba ndowooza kukyusa kwa weather kiba nti mbadde siri mu mood butya bulungi naye nga kinsobola okwogerako ekyo kyaba refugee bwe kityo bwe kiri naasaba batuuliza bakitwale nti si embeera naye nga ngezezaako okubaako kyempa. Njagala tubeere nga tusamarayizinga na tujja kusamarayizinga n'ey'omusanvu nga nsooke ngattire wali kweno empagi eya delivering on social services. Ekyo kiviireko ddala gavumenti deliverinze mazzi masannyalaze kusoma byabulamu. Social service is a course unit in social science. Wabula bakola kamenyo social work and social administration gibakazaako swasa era neebuuza nti Africa tukyali wala abantu tebamanyi dirwe tufuna knowledge wabula tumala gayenjettuka twasomanga swasa eyo naye nga abatujerega mu social science baali bangi nnyo nti okola otya swasa. Kale zezimu ku digule y'okubyejeregebwa nti nasoma obusomesa so nga they are professional courses. Kaakati bwe twali mu Saswa nategeeza abantu nti njagala beetoola eggwanga Uganda banoonyeemu abazifunyemu first class baba bawerayo 8 esente weeziri kubanga ekkosi nti etwala social science ezi zonna muzisomesebwa mu social science erina kuba social work and social administration naye okugifunamu first class otuyana n'okusinga kuwa amateeka embasa erabidde kubanga ekintu ekirivolvinga nga kitambula tekiri wamu tekibanga watteeka nti walikwatira jjo welikola ki liri okuba nti okujjako acting yakyuse bataddewo constitutional amendment ne bakyusa mu ekyo
Kaakati kyembadde njagalamu yeri ya social service. Naye mu social service ebo bogisoma ogigattako kitutta cooperative social policy 1 ne policy 2. Bw'omba omaze osoma social service eri ekunnyonnyola n'ojja mu gye tuyita cooperative social policy 1 ne policy 2 ofuna policies bwe zijja mu ggwanga na butya butera okuba nga tusobola okutambuza abantu. Kati bw'otunuulya mu principles ze twatunuulya mu social service ezo n'ozigatta ne mu cooperative social policy 1 ne policy 2 tulina kye tuyita okunnyonnyola kw'omuntu mu needs ze, mu byetaago. n'otunuulya omuntu n'aga nti socially is in need, cooperatively is in need, negatively is in need. Kuga tulina points ze tukoonako ng'omuntu omumalayo yenna. Naye bw'otunula cooperative social policy 2 n'otunula n'ezo tuyita symbols and symptoms ze twogerako, Uganda ate tuli mu negative emirundi 5. Oli serious? Mu mpisa n'obuwangwa mu mpeereza ey'emirimu egidda mu bantu we are in negative. Enneeyisa y'abantu n'embeera ya bulijjo nkuganga otunudde mu nnyambala endya negative. Bw'otunula abantu mu kukozesa ebintu ebyali badde biva mu gavumenti tuli mu negative. Bw'otunula embeerawo y'abaana abato socially ng'otunudde baana bato ate tuli mu negative. Kati bw'otuba mu cooperative social policy 1 ne 2 tulina kitutta cooperatively in need, socially in need, and waliwo ekira byabanga ebintu bina bimenye naye nga mu luzungu bitankanyeemu. Naye bw'otunula ekigambo Buganda nga bwe tuze tutambula ekisolo Uganda n'ekigambo social service, we are completely nowhere. Bw'oba otunuulidde services ez'okutambuza amazzi mu ggwanga Uganda emyaka 34 twali badde olwali tetukyatunula batambuza amazzi wabula abateeza pipe ebeeyonoonese. Naye nakati wakyaliyo gye bagatwala. Gamba kibuga Kampala ekino emyaka 35 tekibunanga maki. Amazzi wamu tewali. Saawa wabula bali 50 tebalina 50 bakola ki 50 balina. Mpulira. Ekibuga Kampala si wali badde okyasanga nga MP owa division akyasima borehole. Mpulira. Ekyo kigwanidde. N'osanga mu kibuga Kampala sababuzi zaakyo nga bakyanywa amazzi ga kadumu nti bagenze kadumu bw'ogenda mu Katanga eri agundika ekadumu etujja amaki wali omudumo social service nga neyagukola yateekako erinnya donated by katugeze ku Segirinya donated by honorable Segirinya nga kwali wabwino kale boti bwetuze tutambula mu gadibenga n'ekigambo social service kubanga ate bw'oyogera ku nnyingo eyo ye nnyingo eyali badde ate enkulu ennyo mu kye tuyita emisolo gavumenti gy'esobodde okukuŋŋaanya mu bantu ekyali badde kisookerwako kyali badde ki? It is the social service. Naye ezo bw'ozifunako social service mu Uganda zikusesanga bitundu ebimu amasannyalaze oba ogwogerako gavaako n'omwezi ne kuggwayo nga teri afudde nti abeeyo gaavaako. Ebitundu bingi mu Uganda bw'otuna Buganda mu mwaka 1996 before omwaka 54 Buganda yali eri masiko moze 35 ez'enguudo. Buganda yalina capacity y'emu etambuza amazzi nga yenkanankana ne capacity y'eggwanga Uganda. Buganda yalina capacity y'ebyennima mu economy y'ebyo agriculture nga nnene nnyo okusinga ku ggwanga Uganda eryawamu kubanga ate wano bitwalimanga Abamerika babyagalanga nnyo. Era bw'otulina ku bbaluwa y'omwaka 1926 yali ewandiikiddwa Oweekitiibwa Kaggwanga agitwala mu Bungereza mu Amerika ng'atunuulidde Bungereza neefuuse kinyuunyuusi gye tukola ki n'aga nti okuva twakyaza Roosevelt twali badde tuwandiika ebbaluwa egenda mu Amerika tukyuse obwetwaze baffe ekirungi tuli protectorate tukyuse obuwulize tubuwe eggwanga ly'Abamerika. Era batutegeezaako nti Roosevelt bwe yakyala wano yatusaba ettaka lingi ate tukyalina ettaka ddene tusobola okukwatagana mu economy okusinga Bongereza bwe zeetulya kuba Bongereza tugeza kitunulira ng'ate nnyazi bunyazi okusinga ku ggwanga ly'Abamerika. Era bwe yakyala wano nabannyonnyola ebigambo byayogera bwe yasaba n'abakyala ba Bongereza agezeeko kuuma kye tuyita endagaano ziri ezaffe ze twakola n'okukwatagana nawe n'abakyala ba Bongereza aziwa ekitiibwa kubanga bw'asanze eggwanga lya kitiibwa nnyo erigwanidde okubanga lisitulibwa. Kaakati Kaggwa bamutta mu 2007 ekyasinga Musa yali ebbaluwa yagenda okukyusa obuweereza okubujja mu Bungereza abutwale obufuuze budde mu Amerika. Kyentukako ku ekyo kye kyali badde ki nti bw'otunuulira buwulize bwaffe olwaliro obuliwo
central government mu social services zayo zetekeddwa okuzza kyennyume kyayo kinene nnyo nga twabadde tugwanidde okukyusa mu government nga Kagobo yali agenda okukyusa mu kiri tuve mu Bungereza tudde mu America kobbo nti akatoke kajja okugwanira era yafiira mu Kigali bazzanjole okumuziika wano kale na bino bubizze bitambula mu mbeera yaffe nga bwe tuli mu ggwanga Uganda nti bw'otunula ekigambo social service n'amasannyalaze gazze gatambula bitundu bingi nnyo gatali so nga ate tugawa Kenya nga tegatemyamu yadde ng'ate tusinga industries ekireetera aga Uganda okutemya kiki amasannyalaze gavaako n'avuga nti ennaku 3 oba baleeta Banyarwanda bano bizinensi yaabwe ey'okutunda generator nga zalina kumala kuggwamu nga baleeta nnyingi sina kutemya kyokka gagendera ddala abantu ne batuuka omanyi jjo waliwo ab'amawulire aba TVM abaakubwa emiggo ennaluvule eyo Wakiso baali nno basaka mawulire g'abantu b'ennaluvule ku luguudo lw'e Wakiso awo nno nga wakava nansana nga beekalakasiza amasannyalaze abantu bali mu bizinensi ewiiki nnamba tegaliiko olwalaga obutali bumativu balakise bali kumpi awo embooko n'enyooka babakuba ne babamenya n'abamawulire kamera ne bazaasaayasa ze baali basasisa amawulire nsonga y'amasannyalaze eyo tegatemya butemya ssebo goyogera kugaviirako ddala kale yekimu ku nsonga pillars ennene Museveni mwayise mukuumira abantu mbwavu masannyalaze kuba nti gali stable aba industry babeera batyo kati babaterawo phase 4 y'aba industry baga nti bakajanye nnyo nga Abanyarwanda bazimbe companies nnyingi mu Uganda muno kakati aga industry gagabwe mu companies zaabwe gakola gote gavaako era begatemyamu gaddakiika 2 nga gakola ki eyo gye bayita phase 4 gye baterawo line naye ng'ate bagenda okikakasa ekyo nga balaba kampuni zaabwe zezifiirizibwa bannayuganda abaganda tebalina kampuni bangi baboligins abaawano kampuni tebalinamu ntono zaabwe zisinga obunyi baga nti twali tulowooza tulumya baganda ate ffe twerumiza kati ne bateekawo phase eyo yo tegavaako naye kampuni zaabwe waliwo nezirumirizibwa nti wankubadde zaabaganda mannya bunnya geetitiddwa bwetikkibwa ate nga abamu oluusi nabo tobanenya mu mbeera gye balimu omala gabirikira awo noga nti katulinde mukulembeze alijja naye abaganda aba diplomat nga b'amaanyi balemedde Kenya abamu bagenze zira kumwa kakati social service nga tugyogerako nga zinyeetaga programu yonna n'otandika okujaaza kuba kati bw'otunira ssente ziva ekimiizaawo social service gwe musolo gw'Abannayuganda oguweebwa kyekiwa amakulu nti social service emirimu gavumenti gy'erina okuzza mu bantu nga jjayo jakkalwe ng'ojja kuba tugenda ekigambo privatization okussa kw'emirimu mu bantu babujja aba bulijjo bayambeko ne ku gavumenti okukuza naye gino ejja social service specifically social service eba etegeeza nti gavumenti omusolo gwefuna kiki kyeddizza mu bantu obutayongeza bamemba ba palamenti musaala oba ba ministers wabula ssente zo ne ziba nga zisobola okudda mu baki mirimu egitugattira awaki nga naawe bw'ova mu gavumenti n'ogifulumamu osigala oganyulwamu ekyo ekifuluma okuva muki mu gavumenti ekyokulabirako naikayana n'ensaba taata we yali minisita emabega kaawo emuga nti awandike ebbaluwa egende mu kitongole kya INRA enguudo nnyingi oziiseeko ng'obubenje bungi ng'ekisinza okuleeta obubenje obwo tekuliko road signs ekyokubiri demarcations bateekeddwa okuteekako nga tezikola ki teziriiko ku nguudo olwaffe no olwaluweero bw'otunuulira okuva e Kampala paka w'obulenzi n'oluyitamu bw'otyo ekituufu omuntu akuba mu ffuulu nga tosaana kulaba kantu k'ebbali tekaliiko kumanya nti nva ku kkubo basikola ki sivaako batomedde abantu ekkubo lino ffunda nnyo ndowooza nasasa ku zimu ku ze baalya nsuubira kubanga kati lirina kuba meters 8 naye ate lyaffe liri 6 teziwera obugazi muno bwe muti futi oba meters for foot kizibu nnyo n'odiyitako n'otasanga kabenje naye ate kyayambiddwa nnyo singa ate road marks zino zikola ki oba road signs ne baga nti akapande akakoona tugendayo ezo signs ate marks koga nti wano toyisa wano yisa kati wano mwenna babatadde muyise ebyo byasiimuukako aba traffic basiba bakwata abantu n'omubuuza nti onkwata naye njagala ombuulire marks zo ze ziwa kwonkwatira akusiba bibye nga n'omulala akola ki akola bibye mu makoona mwe babeera n'obabuuza mu aba traffic mwakula muti ababeera mu makoona muteganga magunju kakati ebintu ebyo owekitiibwa Jeno Kayanja Wamala asanya atuyambeko ku kigambo ky'enguudo ezo
n'aba traffic. Road Traffic Act eyo yafuluma eyabo ba traffic bwa 83 naye yafulumya ebintu bingi ate ebiyambako badde mbagibayite babasomeseeko naye ba traffic ate gafuuka mago magunju. Balekera ekyokukwata ekituufu ate n'akwatira ensonga kiki ndala. Ku permit n'agattako emipiira okuba eminafu buli mutoka tunatuna mu bwavu obuli mu ggwanga muno. Relief y'emipiira gitunulye mugaye nti genda oteekeko emipiira mu wiiki ejja. Naye abantu baavu akolera mukama wenge mu kugenda kuggwako omupiira nga ez'okuteekayo mu wiiki tezinnabakola ki tezinakuwera ez'omwezi tezinnawera yemmoloka ebanja emipiira amafuta gali waggulu mu bireego omuntu afuna kitini nnyo bwe kiti naye gwe n'obanja omupiira mu budde nga topimye ye afuna kyenkana ki n'obanja akasaze k'endabirwamu akaguddeko bwe kati katidde nnyo nga nti endabirwamu wetuuse etakujjamu naye ng'essente ezigijjamu zo ze ziriwa naye ng'ate gannyaga nene ge mutaziba ge gamukubye endabirwamu neekola ki neeyatika ebyo byonna byonna byetaaga otunako wa Trogondi wa Inura Ministry wa Wakisi agezeko tunula Ministry yaki ya Wakisi agezeko tuna ebintu ebyo bitunule ku enguudo zibanje ebintu bingi bitaliiko nenge sente nyingi zibateka ku nguudo ezo biragawa ku luguudo lwaffe ebintu biruddeko nnyo nga tukayana okutirako bino bigadizi ebiyamba ku mpompo tumazeeko emyaka kumpi bakabitirako kagina yabaddeyo n'abiteeko ojo lyabalamu nga aja amaze kuwogga n'akuba ku mmeeza ne balyoka babiteekako ebigulu naye bw'okwata ku ludda embalala tekuli kitaliiko wali empompogoma ne road max kweziri n'enguudo ezisigalidde byakulwanagana nabyo kale social services zetubabanja esobola okukuuma omuntu ng'ali safe and steady ku nguudo okwo kwetaaga okuba nga zifiibwako naye akalowooza kagende wajjeno katumba wamala kubanga yali mu ekyo basobole okutunulira road max ezo nga ziteekebwako ku nguudo abantu n'obubenje busobole okukendeera kale ekyensobola okuwako ekyo ekya social service naye nga banjogerako social service tudde tutunulire mu abasoma social work and social administration tulina olupapula olwa social service lulamba quotient number ate tubeera n'olupapula olwogera ku social policy oba social policy 1 cooperative social policy 2 ennyonnyola ebintu ebyo social services teekeddwa otambula mu ggwanga Uganda nze yamusomako bwe ntunula eggwanga Uganda nga bwe liri tuli mu cooperatively in need socially in need wetuli tetukyalina we tuli awo gatibengalye kale ebyokuyambako ku sente zisolozebwa ng'omusolo tegukoze kuddiza bantu basolooza misolo mu ggwanga Uganda. Njagala okubeera nga ntunuulira ensonga zino naye nga omukulu Jakana bw'alinamu obukosefukosefu nsaba ekitundu kyaffe kino ekyokunnyonnyola mbeere nga nkiwunzikira ku social services. Simanyi oba bwanabaawo omwaganya ogutunuulira n'okkuba ttooki kuba ozze n'onnyonnyola social services and how they should be delivered n'endowooza nti ogwo omulamwa tulina okuguwa ebbanga eritakka wansi wa ssaawa n'okweyongerayo ng'onnyonnyola ndowooza ne ba local leaders bano banaapiikinga nnyo mu discussion yono how they will deliver. Nagezaako kunnyonnyola ba Nakaseke Central nti bwe nnaba mpangudde temufunanga ku mukulembeze mwalibanga muyinza otandika ne Jakana Somani Nadduli ku butya bwe nali mbaze ekitundu ekyo bwe kigenda okutambula lw'abantu kwagala kulya nnyo ate n'omululu ne gubasukka naye ssente mu parliament member wa parliament nga tolina kugattibwako kyerina privileges zikuyamba ne constituency y'okugijjayo nga tolina gw'osabye bwe natunuulira baleeta buno bweta ba ambulance nga kyangu nnyo parliament oba ne privilege egamba sipiika n'akuwa ebbaluwa egenda mu Japan n'oyogera ne Japan bakuwa obumotoka obwo nga tebugenda kugibwako omusolo n'obugula nga bukuguze million 3.5 oba 5 n'oleeta ambulance zitegereka kale mu mwaka si mukadde n'oleeta ambulance mukaaga kati nze nalina amagombola gaalimu 5 nga buli gombola njibalidde ambulance yaayo naye nga bw'ogamba nti omusala gwange ogw'omwezi gumu million 30 obaleetera obumotoka obwo kumpi nga 6 naye ng'omusolo gutuuka no parliament tekujjako naye ate baleeta byabwe ne babitimba amannya gaabwe bw'otamulonda n'oŋŋamba bye baleeta ebyabwe bafaayo nnyo okuleeta bizinesi zaabwe okuba nti zitambula obutagibwako misolo so si ebiddira kiki ebidirira abo bakulembera kati omotoka obwo oli naleeta ambulance kamu ne mumuwa ebisanja 6 nga ka ambulance kamu bwe kati atalina makulu ate naleeta modayada akawuumyamu awo mu biseera by'obululu kale
mwebyo bibadde mu privileges zibadde ziriwaawo nga nimbategeeza nti mu constituency bali badde bafunye ekintu kye batagafunangako era okuba nti si kyoyayaaya na Bayibuli kyegamba yodde yadduka n'okukifuna kya Mukama Katonda oyo yasaasira oba oli awo tuliviirayo awantu awalala tusobole okutambula kale mu kufundikira kwange kugamba kutya nti mwebyo byonna bye tumenye ennyingo namba 7 ebujjo gye tusoogerako redressing all the errors committed in the past regime ate ye kamenye emalayo ezo 10 points program zonna ze tumenye esobola okutunirwamu ng'ekolinga Isaya 7 okutunda mu kuva mu 62 biki ebyaso bitereza okutereeza nebyo tusobola okutunamu mu ndagaano ey'olw'Embeera etugatta ne tujja nga tuzitereeza tusobola otunuulira butya bwe tubeera mu bbuyungu erimu mu bantu nga tuli wamu naye 10 points program kasita twazivaako ng'ekibiina omulamu gwe twatandise nagwo gugamba gutya nti Museveni okulayira kwe kulina okunaabaamu amakulu okusinza ku ndayira kubadde kuli okusembayo kwange mbagamba tutwongere kusaba n'okutegeera Katonda kye tuyinza okuyitamu okuba nti Museveni akyuka naye nga ye omuntu atakyayinza kukyuka naye okusaba kwa Katonda oba oli awo yasobola okukyusa ejjinja ne lifuuka ekigonda kale mu ebyo tuteekeddwa okukola kuzza Katonda mu myoyo gyaffe n'okutegeera obufu bwe n'amaanyi ge ono bw'aba alemye nga taasoboke amutukolere nga Falaawo bwe yamujja mu baana ba Isirayiri kubanga baategeera nti Falaawo yafudde Falaawo yabafugira emyaka 3 egitaliiko kakyamye ne bajja okulanga kwa Falaawo nti Falaawo yafudde n'amazzi gaamusse Musa yamuwangudde nti ye ate enkuyanja y'Abamisiri Abayisirayiri abaki beekulumula nnyo okujja otunula nti ddala Falaawo yafudde era kati naye yafudde nga bajja kukakasa bagenda okukasankali ku mazzi ennyanja yakawanze ebbali kubanga Katonda bwe yamukumira yamugamba nti ettaka teririkumira n'amazzi tegalikumira wabula ojja kubeera ku nsi ng'akabonero akalaga amaanyi g'obwa Katonda lubeerera badde batuneko mu bitabo bino obuweeza bwa Falaawo mu Bayibuli kyobula nti ne kakati wali mu museum ensi yagaana omumira ettaka lyamuzira n'amazzi ne gamuzira kati ali awo kikolimo kyennyini kale na bino buyinza okukeera enkya nga tusabye nnyo Museveni Katonda ku bibiri n'atuwako kimu n'amutugirawo oba kisikyo n'amukyusa mu kisanja kino kyaga securing your future okusobola okukola ebitegereka naye ng'ekijjawo resolution eyo yonna ate ffenna kuzza myoyo gyaffe eri Katonda twongere okusaba ebbanga lyonna naga nti munsabe ng'otenteza obutakoowa nange ndibanukula ku lwekyo kale ennyingo namba 7 ye Assembly redressing all the errors committed by the past regime ate Museveni tagitunuulidde nnyo kubanga ate mu past regime zebibaddemu ate byebibadde bidda ebadde byayita kati nga tetusuubira nti biyinza okukoma wano bwe kuba kukyusa ng'oweyingamu abo bakola analysis Museveni siwa kukyuka mpaka lwaliyingira entaana kale tutegeke nnyo abakulembeze abagenda okujja bayinza omusikira nga tuba tunuulidde nga tusettinga prerequisites zetwali badde twetaaga eggwanga litambule litya nabo bakoze political parties bali badde batunulamu byebyo okutundira nti ani anaasika era tusikira tumwagaza ki bitwetaaga eggwanga lye lino emirimu gyali badde gikolebwa singa twalina obusobozi n'okutegeeza abantu netutambula nga twebuuza ku nkiiko ezo naye olwaleero oba olindiridde katwa kayinza kukuweebwa kale naasaba nti nanyini kutega katwa ako Katonda naawe akakutegere okanywa okawulire kobadde otegera banno kale mu nkola nja kubagaza emimbe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna nga bulijjo n'abasaba nti katukomaawo Katonda ababeere amazima mbyeze kanka kapita kubanga mbaweereza Jakana Sulaiman Nadduli nyongera okubajjukiza omulanga ogwakulembedde program eno nsonga nkulu nnyo situwagala ebintu ebimu tubyogerengako bwogezi ate bireme kuteekebwa mu nkola newankubadde abo betugamba oluusi bajjamu omulamwa bo ne bateeka mu nkola kakati n'eddaala ly'obukozi Jakana lyagendako ku mulimo omunene ogwabanga gwamubigikibwa mu mbeera eyo ate naye n'agukkiriza kakati okubaawo kwammwe mu kusapootinga omulimu ogwo gutambule kwe kugenda okusinziira obulungi bwagwo newankubadde nga ajja gukola mu buli mbeera yonna si gwakulema naye ate obulungi n'okugulongoosa gutambule nga bwe gwali badde gutambula mu butuufu gwetaagisa okubaawo kwammwe mbasiibudde ennamba bayite ku ggwe oyo yenna abayagadde okusindika ate omuwe ennamba eyanga asindikeko kuba abasinga tebagikola ki naye ekyagitumisa abantu abasinga tebalina bali mu wansiganya birowoozo na bannaabwe waliwo abakubanga yagadde kuwemula bwe muzingo mufuukidde ekijjo baga batufuukira akayinja mu ngatto osaanidde okuvuma mbwa ggwe n'atandika kuvumira okunoga yi ate ono abadde atya kale abantu abamu twaba mu ennamba ezo olw'okuba nti obwongo bwabwe
tebutegeerekeka naye nga musobola okukubira kankaka n'abawa ennamba eyanasobozedde kuba ne bwoba osindise mutwalo esente si zaakukaka wabula njagadde ekiri kimalewo kiveewo naye nga atasobodde era tonenyezebwa si mububi ate era esente si zange zaakulya taata mwavu nzikiriza naye ate nze kye nasabanga Katonda yakintuusaako nasabanga ebintu bisatu mu mbeera gye twayitamu eyali embi naye nga nti nsaba Katonda okkirize ng'oggyeko okumpa amagezi gano ag'okusoma oba okutegeera ng'ekyo tukitadde ebbali n'ekintu ky'okugamba nti mazima ddala nti embeera gye ndimu abazadde ababiri weebali naye nasabanga okuba nti nina ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu obwe bugagga obwange Jakana Nadduli bwe mba nga nina ebyo ebisigadde tewaliwo kimpalula kale essente si zange zaakulya Kkwo yaba asobodde tusobole okuddukanya omulimu ogwo gutegeereke naye era nga mujja gutegeera nga tutandise okugukola n'okwanjula na buli anaaba asiimye nti yansindikidde nti mwanjule kubanga kirungi ku kiwandiiko kiri ekya data kye ngenda okukubisa obukubisa nja tuteekako abasponsorinze omulimu ogwo kubanga bingenda okutambuza ebiwandiiko ebyawamu nja tuteekayo ebintu ebyo okulaga nti bano be basonda omulimu okusa ettofaali ku Bwakabaka bw'e Buganda Katonda abankuumire amazima nange mbaddewo okubaweereza nsiibudde mweraba